kooti zibadde zituula buli kaseera naye nga kiraga nti tewali bigenda maaso ayina switch y'omusango gwo nali muntu ogu mwami Museveni. Ebintu by'ababaka bano okubale bavudde mu kkomera ekibya kyalanese okweyuzaayuzaamu. Kati oli baabanga ye alaba nti Ssegirinya okuvundira mu kkomera ng'ayina kuteesa ne Museveni oba ayina kuteesa ne gavumenti, nze nzikiriziganya n'oyo eyateesezza n'awona ba Ssegirinya okufiira mu ki. Ebintu bino ebyetabikamu bakkiriziganyiza kuwaayo ki? Era ono yabagambye kukola ki? Ebyo tulina obitunuulira kye kisooka. Gwagamba nti enteeseganya yabadde teyeetagisa, munna teyeetagisa nga si gwali munda. Mwami Museveni tawa nga talina bwafunira. Omukulu bali Kyagulanyi ebiriwo bino byonna gwe pioneer w'ekintu kino era njagala okukakkanya ebintu bino ng'obudde bukyali. Tiwe kubanga okuva mu Ssegirinya mu kkomera tulina kuteesa tukole ekyo. Mu nteesaganya zonna ezaakulembedde temwabadde mu pate egamba nti nno wafiirwa omwana wo, wafiirwa taata wo, wafiirwa ani, ojja bwetali mu negotiation eno. Kati baateesezza naani era yafiirwa ani? Bwe kibanga kituufu baateesezza ne mwami Museveni. Mwami Museveni yabasuubizza ki abateesezza naye? Obeera mu kkomera abeere bwe bakusalirawo. Kalwaki ogamba nti Ssegirinya okufuluma mu kkomera wabaddewo enteesaganya? Ekyo kibi kituuke n'okutabula ekibiina, mutunga ensi mmwe beetunuulidde, mutandike okweruma, mutandike okweyuliza ku TV. Baateesezza naani eyafiirwa ani? Kuba musango gubavunaanya kutematema abantu b'e Masaka abaafa abayitirivu. Tukyabuuza legimu baani abatta abantu b'e Masaka? Kubanga bano bagamba nti be baabatta babalinako n'obujulizi bamaliza nga bagamba nti ate baateesezza n'omukulu Museveni atafiirwangako wadde kizibwewe. Era mu kisinga bbiri oba omwezi amazima amakusifu gagenda kukola ki? Gagenda kuvayo saidi y'oludda oluvuganya entalo zekirimu tezina gye zikola ki? Ze kitwala. Kati tebatulowoozesa nti yali nteekateeka okutematema abantu b'e Masaka, okuteeka ababaka bano mu kkomera okufuna enteeseganya ne Museveni. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gye mukoze ate mbebaza era gye mukyakola. Mukama Katonda yebale bakuuma naddala mmwe abala programu emboozi mukati nga mugamba temusobola kubanga museetuka ate mukola kirungi nnyo era mbebaza nnyo okuva mu bitundu ebyenjawulo ate okuva ne mu nsi ez'enjawulo nga mutuula wansi. Mbaagala nnyo mwebale nnyo mbatumirako yonna buli omu osinzidde ba house manager betuyita bakadaama mbatumirako naye government sijja kuwa bajjukiza nti abaana abo babawo omusolo mungi nnyo naye bw'owulira abaana beekubira omulanga Halima ensonga za Halima nga tewali wadde munnabyabufuzi wadde owa gavumenti avaayo ku nsonga ezo kitegeeza nti gavumenti yaffe mu kufa yavaawo yadobonkana budobonkanyi tekyafa ku Munnayuganda efa kumusolooza busolooza. Mufe nnyo ku baana abayingiza omusolo mu ggwanga embeera gye bayitamu si nnungi ate ne kampani ezibatwala ekituufu zirabika zammwe. Kampani ya Shukran omwana we muyayita mbasaba muve mu kwogera nga mubalaata wabula mutunulire nnyo ensonga z'omwana oyo musobole okuba nga afuna obwenkanya mu ngeri emu oba endala. Temufa kimu nti kutwala abaana mututte gundi olw'okuba mwe musolooza buli mwana agenda muyina ssente ze mufunako naye mufe nnyo ne ku bulamu bwabwe. Nsaba gavumenti ya President Museveni temulowoozesa Bannayuganda nti abantu mwabavaako mwabaviirako ddala wabula muliwo kintu kimu kubasolooza wabula mutulage nti ekiruma Munnayuganda nammwe kibaluma. Muleme kwefula nti mwe temuli Bannayuganda oba mwe muli bantu buntu abasolooza nga temufa kuwa we musolooza. Tumiddeko mulungi Mariam Catherine ogamba otya? Kansubira oli bulungi. Ruth Canada n'omukulu Godfrey ogamba otya? Kantumire ne ku mutaawe David ogamba otya? Ansubire oli bulungi. Princess Anasuna nawe nkutumiddeko kansubire nawe oli bulungi na buli alaba emboozi eno mukati tukutumiddeko onawo osinziira. Ensonga za okutebwa kwa Ssegirinya ne omukulu Ssewanyana tugenda kuba tuziyitamu tulabe buzibu ki kyekiriwo bwingi mulumulo obuli mu nuupu ensonga zonna tugenda kuba tuzitematema ate era ne mwami Jostede ne Prima bazzemu okubanga betwalaganya ebigambo bingi nnyo nalabyo Malaysia simanyi Dubai nga gye bigwera yonna abasinga manyi Malaysia ne Dubai ibeerayo byonna omukulu Jostede yabirangidde mukyala we ate tulina
ensonga za Dr. Jose Chameleone. Ekivu kya Dr. Jose Chameleone kinajjukirwa nti tekyasobola kubeerayo olwana mutikkwa w'enkuba yajja n'atwala stage era ensonga ezo nazo tugenda kuba tuzitematema gravity ye yasanyuka busanyusi nga munaafunye ekizibu ensonga ngezo byonna tugenda kuba tubiyitamu atiimu yatudde dda okuba nga ekutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Bulijjo namba emu mpozi mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba mu nsi yonna. Kitalo nnyo abafiiriddwa abantu baabwe, Katonda abagumye. Mpozi ntumirako omukulu Bekisu era ndani awo nkutumiddeko nnyo, Beatrice Ewuture kiti nkutumiddeko nnyo, Amuko Scovia ng'olabye n'omukadde obulwadde, n'abalamu n'abawagizi baffe tubatumiddeko nnyo nnyo. Mbalamusiza nnyo bannange mwenna abalaba emboozi mu kati. Amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna, ekyo mukimanyi bulungi. Njagala okubategeeza nti mwenna abatuwagira, abali e Netherland, abali mu America, bannange tubaagala nnyo, abali e Germany, abali eno musisi gye yayise banne katusubire nti abantu baffe muli bulungi, abali e Turkey abawonye n'abyawo mukyala Betty omwana oyo yafudde, ne bannange ab'enganda ze kansubire nti bannange Katonda ajja bagumya. Mu America waliyo mikwano gyaffe David Mutawe nkulamusiza nnyo ne family yo n'omukyala Mundabire omugambe nti ab'emboozi mu kati yebale kulaba mboozi mu kati. Mukyala David Mutawe oyo abeerako nnyo ng'alaba emboozi mu kati. Abantu b'e London bannange njagala obategeeza nti tubaagala nnyo kubanga mmwe bantu abasingira ddala okulaba emboozi mu kati. Abanino abamu abajja ne bagamba nti bannange naffe katubanoonyeeko. Abasinga bajja ne batunoonyaako nga bavudde London, bavudde mu America. Abantu be Uganda waliwo omwami gwe nalabye abadde weno mu nnyendo n'angamba ssebo mwami Mawa nze ndabidde emboozi mu kati ebbanga ddene mwaka mulamba olina agamba nze ndisse muto. Badde banneesi bamanyi naye nga mwebale nnyo nammwe okulaba emboozi mu kati era mweyongere okulaba emboozi mu kati, mutambule n'okumanya. Wano tetusiisiitira kubanga ate wano najjudde bw'osiisitira omuntu ate oluvannyuma kuba bukubi n'agamba lwaki onsiisiitira. Waliyo munnaffe ennaku ezo yali asiisitira omuntu amaze ebbanga amusiisitira naye ate basinkana eŋŋumi n'evuga. So wano tetusiisitira, twogera bituufu. Gwalaba nti bikyamu n'onyiiga naye nga ffe tukubuulidde kye tulowooza nti kyekyo. IND bannange mujje muliko ekamere wano IND emakindye. Osobola okujja, olina pate, olina akakolo konna koyagala okuteekawo ng'ojja ku IND ng'ofuna akatunda akalungi, emmere ennungi, ate omaliriza waliwo awo Climax nawo osobola okugendawo n'owuga n'ofunawo kabbi abakanywa. Ku IND omuzikiti weeguli osaala bulungi nnyo. Buli kimu eddiini etambulira wali n'emmere n'etambula. Mind ewa stomaka fa ku lubuto lwo nga no wuliriza omanyi mu bano basoomooza fa ku lubuto lwo. Njalo bategeeza abantu gano mind ewa stomaka ng'ofa ku lubuto lwo ng'olufiirako ku IND ako nga bagambye genda ku IND akulwa emmere ennungi, kajuyisa akalungi n'ekifo ekirungi ekikuwa emirembe wantuuka awoogenda mu Makinde opposite Climax. Ebyokulya n'ebyokunywa ka service kakeya kalungi. Abalayi b'emboozi mu kati mbalamusizaako nammwe baganda bange tukola omulimu guno Mukama bakubanga akyabakuumye. Nja kusooka okwebaza buli muntu yenna gy'asinziira okubanga ye atufisizaawo akade n'atulaba. Kyokola kyamaanyi nnyo. Nja kusaba Mukama kuddizeewo ky'osinga okwagala guno omwaka. Nja kusooka kutumira omukyala gwe bayita Farida Brenda Sole oli Canada eyakoledde Wisdom Pate surprise n'omukolako enkwe. Weebale nnyo, weebali eddala. Era Wisdom gamba nti nze Duncan ye yampadde ssente omulukwe baalubaddemu ne mukulu Mawa okukolera buli kimu. Emmere gye baaguze bagyesonze ne Mawa nagamba dda muzeyi Mawa alina enkwe nga tokkiriza kati wakikakasiza Wisdom Kaye. Nja kutumirako abalenzi b'okuzayi plaza awo bakyali bange bange balaba emboozi mu kati ku kizimbe kya Yanga Kasujja Sula mwenange muli awo tiimu y'okuzayi abadesigninga ku ovula basaako ebintu ku ovula awo. Tumireko omusajja afuwe Mbalala yaŋŋambye nti waliwo
omukyala muyita Ajati Madina naye atunda spare yagenze n'amugamba basajja b'omukatirani kwabeera batumira wano tebatumira gwe kulya boogera spare bagambe nange bantumireko muzeima wantumireko n'owombwengula ino omuwagizi bamuyita Ajati Madina ng'ali Mbalala atunda spare sione yayimba bibuuza njakutumirako omukyala bamuyita Sumaya ng'ali Ttake okutumiddeko nnyo gwanga mujje ng'ennaku z'omwezi 24 mugende muwagira omukulu Dr. Jose Chameleone waliwo ebyabaawo naye nga tujja kusaba Mukama Katonda n'ekivulu kisobole okubaawo bambi atuukirize omukulu gwe kubanga kyekintu omuyimbi kyasembayo okukola mu bulamu ekyandiyagadde stage baakoze 3 naye nga tugenda kubeerawo 2 ne Muzeeyi Semakula omusiime papa ali ku Serena mu gwokutano ku mwezi 19 King Michael 13 agenda kola erugogo tekola ki kola ki ai mundeke chogere King Michael ali rugogo ngera ku mwezi 10 agenda kola ki agenda ina yolonje ngera ku mwezi 10 oyimba ki obogo tubakyakola nyimba kati babivako olimba kyo lugenda kwambaza abantu yagenda kuyimbira abawagizi be kyanagira kinywamu bayita batoto wa mitanda kakati ng'ennaku z'omwezi 25 abaana emakindi tulina omwana waffe Kasumali si Kasumali oli owamweruka ngamba Kasumali ono omuyimbi atali Kasumali dansa agenda kubeera bibiri ki ng'ennaku z'omwezi 25 bambi mugende mumuwagira abana abasobodde mwenna mawatiti yadduka ku Valentine nakuma mugenda muva namulabako mawati yaleko ku IN tiyalabikako ku IN entebe zaaliwo yatya entebe zaaliwo naye ngamba asobola wanema kindi akamera akalungi kali awo ali ku IN wovaawo kyekyaganda neraliikiramu nendowooza David ono ayinza oba alina emize gy'atandise okufuna kubanga oddira okutwala mu mawaate ku Valentine nga David neneraliikiramu yagamba luvannyuma yanga nti tugende babiri yagamba ate nze mbere Valentine we nange David ayongedde ku bantu benjagala okutumira olwaleero omukyala Madina gwova okwogerako asinzira Embalala muruti oba wa Mbalala tukumiddeko omukyala Madina tukutumiddeko nnyo munawe bali kulaba embozi mukati n'abantu bonna abakwetooloddeawo baneiba bagambe bwezituukanga olw'omukaaga baswitchinga bateeka ku screen ennene nga bayita ekyalo abooluganda abakona emikwano nga badda ku kitimba bala embozi mukati olwaleero Aruna waleese oluzungu agambye mind your stomach naye akagambo kali nti mind about your stomach mind about your stomach seeka ekigambo kyeyogedde nkyagadde nnyo abantu bonna ng'owulirira nti oyagala okufa ku bulamu bwo oyagala okulya ebintu ebyomutindo genda ku IND Haji Ali opposite climax akamera akalungi local food emmere international ebyokunywa byonna kakati n'abantu bonna batuwagira ku Valentine bannaye tubebaza ekifumu ekifule ekyomuwendo ebintu byonna byali class era Haji Ali tukwebaza abantu batugambye nti ebintu byali class era badde tebabira bankowa ne Uganda njagala okutumirako kugenda ennyo ku bantu b'Ebunyoro abantu b'Ebunyoro abawangalira mu kubonaabona okw'amaanyi abantu bajjibwa ku ttaka lyabwe ikaze ziwera 1300 nga kampani bagiyita Kakira nga bagiyita Hoima Sugar Limited abantu bali mu kubona abana basula mbusisira David abantu basula mbusisira babajjako ettaka lyabwe abantu abawera akakaaga family eziwera 1500 bali mu kubona abona babajja ku ttaka bafuuka momboze owulira sebo so abantu be Hoima Bunyoro sub-region tubatumirako ennyembozi mukati ensonga zammwe tuziraba era twagala okutuusa eddoboozi lino eri bonna bekikwatako nti abantu baffe mubafudde emmomboze mu nsi yaabwe mubafeeko n'emirimu gyennyini tebagifuna emirimu bajja abantu ebbali be bagenda bakola muki mu sugar factories ezo so kyanaku nnyo kyanaku ddala njala tutumirako abantu b'e Masaka ak'enjawulo nti omwana wammwe gyali e Kampala ebintu abikwasaganya tumirako abantu bonna mu Uganda ng'ogula ka data n'olaba programu embozi mukati ate gwokola kyamaanyi mbozi n'ekirala njagala kutegeeza bannayuganda nti music gye yatandikira yonna mumanyiyo music gye yatandikira yonna mumanyiyo ng'oggyeko challenges ze tuzze tufuna ennaku z'omwezi nga 24 mugende muwagira Joseph Mayanja Chameleone
mugende muwagire muteke ettaffaali kuba ettaffaali yaliteekako so kati gye twava mumanyiyo ne we tutambudde mumanyiyo mugende muwagire bino byansi byakuleka kana akalowoozo kagenda eri gavumenti ya President Museveni ne banno Munnayuganda gwe bwemulaba bonaabona ku ttaka golowooza ensi yo eragawa kuba sibasoboka nalaba waneeno nga wali ekisaawe kya Namboole ng'oli yasiba owulira n'abantu nga tebalina we bayita abantu bayita mudumu guno ogutwala mukoka okitegeera naye nga muntu omu sikiwa nti gavumenti ya President Museveni yabasiba omanye okusiba omuntu nga talina waayita alina kunoonya kigoma ayite wansi naye nga TV zibikuba social media nzibikuba naye gavumenti ya President Museveni olw'okuba yafa tefaayo enanga talina kirala lwaki kyekituufu temukyatya kuswala muswaza buswaza kati abantu bemyo ogoba abantu famire 1,000 famire 15,000 gwe omuntu omu teri muntu akikola nga ali muntu omu oyo omuntu ojja kusanga nga ali mu gavumenti President Museveni tolooza nti bannayuganda basiru yinza okuba nti obakuumidde ku mmundu naye ne Katonda yemukola abiraba lunaku lumu bakadaama babonaabona lunaku lumu tujja kusanga omwana wa muzukulu wo nga naye ali eyo akola bwakadaama ensi tekungulwa simanyi oba muli gikungula nsaba Katonda abasasule musasudde bannayuganda gwanga mujje 24 tugenda kubeera Lugogo kigenda kubeera kyakabi nnyo sawundi leero baleese sawundi ziri 3 ekyemmanga n'ekyengulu ne mu mbiriizi kati gwasindika empewo wasuubiza osindika musisi ku luno omanya byosindika we bitakuddira ensi ejja kubonyabonya nkale ensonga bwe zigenda okuba zitambula olunaku lwayo tugenda sooka ku nsonga za babaka oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba n'emyezi egiwera mu mbuzi ekogga bamaze ne bateebwa naye enteebwa yaabwe baaba yabaddeyo akaluma nywera natuuka nenkubira abantu saa 6 ogw'ekiro bakyali kigo balinda kutamwa tebanabata ningamba abantu baagala bata mu ttumbi babatadde tebaagala era nze nsaba bannayuganda buli ali wali Ssegirinya oba Ssewanyana abantu abo bawe obujjanjabi obw'enjawulo ennyo kubanga ente gye babatadde badde nga abatayagala kubata naye ndowooza balina ekibapika nti banene mutabata kitegeera so byonna byonna atugenda kuba tubyogerwa leero mukulu Faluku ali kano ke bayitaka nayo kyani omutima ono afanyiriza obutayagala kuwulira olumu bye twogedda naddala ku nsonga ezikwatagana Allan Ssewanyana ne banne luno olugendo lw'abana abakulu eringa firimu enzanye olabe ku firimu eba ne weetandikira ne gyekomera era bwe baba batadde kitegeeza firimu eringa eyabadde etuuka ku nkomerero yaayo byatandika mpola mpola bannayuganda bonna babimanyi nti byasookera Masaka abantu battibwa ne bakeera ku makya ne bayiwa amagye Masaka n'ebirala bifaanagana bwe bityo era Museveni n'avaayo n'agamba bano abakulu bakonfamingirwa ne babakwata ne babasiba emyezi 17 mwaka gumu n'ekitundu almost mwaka gumu n'ekitundu abakulu bano yemaze mu kkomera naye abakulu bano ebbanga lyonna libatambudde eri emyezi 17 waliwo ebizibu byezze ebitambula nga bannayuganda olumu babadde oba bakati saawa zino babatadde ne babibuusa amaaso tubadde tulaba ababaka bano nga babalambula olumu nga abamu tebaagala nagamba olunaku ebiseera ebisembyeyo tubadde tulanga bagamba Allan Ssewanyana buli abadde bagenda omulanga bagamba tayagala kulaba ki erisooka tuveeyo yonna tugende wano almost ewasembedde nga bagamba nti Allan Ssewanyana yagambe tayagala kulaba muntu yenna kabe ba famire ye naye nga Ssegirinya akola ki alabibwa era Ssegirinya ye nga agamba nti nedda abakulu be boogera si bituufu Mwami Museveni yalonda omubaka omukulu Nobert Mao Mwami Nobert Mao yagamba ekindeese mu byengendo okusooka okukola kulaba nga ababaka bano bafuna obwenkanya wiiki nga 2 emabega mwami Owinyi Ddolo after omyezi egisoba mu 10 n'okusoba bwe yavuddeyo n'agamba nti omwaka guno kyagenda okusookerako kulaba nga omusango gw'abano guleetebwa ne guwozesebwa naye ebbanga lyonna abaddewo ng'akoze eki ng'asirise danka njagala tukkirize nti mwami Museveni ebbanga litumulabye mwami Museveni tawa nga talina bwafunira njagala tukkirize nti koti zibadde zituula buli kaseera naye nga kiraga
nti tewali bigenda maaso ayina switch y'omusango guno ali muntu ogu mwami Museveni nga gwe balinze era nga bano abalamuzi baliwo nga kiguumaaza abakulu ng'olumba baleeta mu kooti ne bavaawo nga tewali kigenda maaso. Mwami Museveni yagamba ekigambo kimu nti abantu abakwatibwa abagambibwa nti batta abantu e Masaka ababaka ababiri tebakkirizibwa na kuwa beyiro. Ebintu ebyali mu lwatu ensi yonna yabiraba. N'agamba abantu bano tebalina kuteebwa ne beyiro teyina kuwogerwako kubanga omusango balina gwagomola. Naye nga Duncan amateeka gagamba omuntu yenna ngazizza omusango ne guba gutya omusango guba beyirebo era afuna naddala nga obujulizi obw'enkomeredde tebukoze eki tebuliiwo obumuluma. Tunoonyeza obujulizi omwaka n'okusoba abakulu bano nga tebabuyina obuluma ki ababaka bano. So Duncan ebintu bingi ebyogeddwawo simanya bateeseza ne mwami Museveni simanya bakoze eki bwe kibanga kituufu bateeseza ne mwami Museveni. Mwami Museveni yabasuubizza ki abateeseza naye? Ontegedde amazima gali nti buli omu ayogera byalowooza ne ba bloggers abaagala likes basusse mu Uganda buli omu ayagala aveeyo ayogere byakoze eki byayogedde. Tewali bujulizi bwankomeredde tewali bujulizi bwankomeredde nti waliwo abakulembeze ab'enkomeredde abatudde ne mwami Museveni. Anti ndi mukugamba it's okay anti statement chovola nkugamba uliriza ngamba tewali bujulizi bwankomeredde nga bwe nkigambye tewali bujulizi bwankomeredde bugamba nti gundi yatudde nga bwogamba nti jingi wuna mulebeko mu kasenga teesa ne Duncan nti twamulabye era obujulizi bubuno n'ebifaana byabwe biki bibino. So abantu bonna mwami Museveni kyeyasooka kibayita professionalism ya mwami Museveni bakita propaganda and blackmail. Ayina abantu bangi bakozesa nga bwakola ekintu asooka kutambuza bulimba obwo mmwe mwennyini munda musobole okwekuba n'okwejjamu obwesige awo mwami Museveni waawangulira. Anti uliriza Duncan mwami Museveni bw'abaana abajjamu kyayagala mummwe mwennyini mwayita otegedde nga bw'oddira family nti erimu abaana 8 ne taata nofunamu abaana aba nobagamba mulaba ngenda kubawa ebyokulya ne mugende munkolere kino naki tekitegeeza nti bano abaana be bakulembeza ab'omuki be basalirawo family. Kakati enkola ya Museveni yeeyo yanoonya ewali ekinyuzi n'afunamu abatabangula era watambulidde ebbanga lyonna. So time tugirinze owulya Duncan bino bigenda kutambula byakatandika butandisi era mu kisinga 2 oba omwezi amazima amakusifu gagenda kukola ki gagenda kuvaayo kubanga njagala kubuli ebbanga lyonna libasibye ababaka abantu ba Nuupu. Duncan buli muntu wabadde avaayo mu Nuupu oba mulwadde yenkana wa abadde avugirawo direct n'agenda ekamwokya ku head offices. Bano ababaka babatadde waliwo ne diko ezakoleddwa nga tebabakkiriza na kujja ku kibiina wabula bagenze eyo gye watamanya akoze eki. Era mwami Kyagulanyi bwadde wa statement yagambye ebbanga lyo tubadde n'abakulembeze oba abantu abasibwa aba Nuupu be babadde bava mu nkomyo babajje badda direct ku kitebe ne twogeramu nabo ne tumanya obulamu bwe bayiseemu ne biki bye bakoze eki challenges ba facinze naye tetunnayogera n'ababaka bano kumanya biki bibaddewo na bulamu bwe bagiseemu. N'agamba n'ekigambo nti wabaawo omuntu yenna yeetabye mu kuteesa ne mwami Museveni si nkola yaffe ng'ekibiina kyaki kya Nuupu era oyo bw'aba yakikoze wuliriza n'agamba oyo bw'aba yakikoze ku lulwe ng'omuntu kubanga ebigendo bya Nuupu tetukkiriziganya na nkola nti nkuwadde kino mpa kino wabula twagala kugoberera nkola ey'amateeka constitution bwegamba. So omuntu bw'aba bamusiba nga talina bujulizi bwankomeredde ayina okufuna beyiro obujulizi bwe bwabuze abantu balina obbata mu gavumenti yani wangi mu gavumenti yani anti tewali buzibu ne constitution bwete begamba kati Nuupu president wa Nuupu yagamba eyo enkola ey'ekibiina gye bakkiriza. So bw'abanga tugeze mwami Duncan yagenze nakkirizigane mwami Museveni owulira eyo enkola yagyekoledde ng'omuntu oyanza okuba yakkirizigane n'agamba nti ebbanga lyebasibe baganda singa tubaleka Museveni yerowooza bayinza obeeramu emyaka 5. Anti kyenkugamba tekijjaawo kigamba nti etteeka oba enkola y'ekibiina eri bweti kubanga Duncan gwe
Duncan bw'oba oyina endowooza yo tekitegeeza mbune endowooza ya constitution bwekola ki bwegamba. So nga nsamarazinga awo wonna nze kye njagala okutegeeza bannayuganda nti ebintu byonna bye tulimu ebyobufuzi si by'abantu ba myoyo minafu. Owulidde nga bya myoyo minafu. Era tewali asuubira nti Mwami Museveni agenda kukeera ku makya atuwa obuyinza ku silver plate. Wabula obuyinza bufunibwa abo abeewaddeyo. Zino ebintu byonna bijja kwogerwa. Era njagala na Uganda buli avaayo n'ayogera ebigambo ajjukire nti Mwami Museveni enkola ye esooka propaganda, kubuzaabuza na blackmail. Sajja bw'atyo wagambye nti atali mugumu, naye njagala nnyo omuntu oyogereyo atali mugumu nga struggle ogibaddemu. Nalabako ku nnamba emu naye Davikom ensonga z'ababaka ba Nuupu bingi nnyo ebiri mu kibiina. Ensonga z'ababaka kisooka kya byonna nja kwebaza baalooya abadde mu musango guno n'abalamuzi abasaze obwenkanya okumanya nti abantu balina musango ne babata. Wabula ate kye nalabyewo ekirala, nawulidde omukulira asiruka agamba nti abadde ajja okweyimirira abantu bano baafulumye kkooti batadde bano abantu, wabula ate nga bazze okubiyimira n'akutuuka. Kati saakitegeera ate oba ekyo kkooti ekikoze ita, naye ekikulu kya byonna Kasisa yabatadde. Kati ndowooza empapula bajja zisayiningako eri. Wamaze okubata abakulu bano, Ssegirinya bamututte wa ssengaawe. Olwamuvuze bamutute mu maka ge, bamututte mu bifo eby'enjawulo. Naye ndowooza ekyo bakikoze olw'ebyokwerinda kubanga baali bayinza okwibwa ku kkubo nga sayidi z'ekawempe eyo. Ndowooza ekyo bwe yakikoze. Naye nga nze nja kwebaza nnyo buli muntu yenna yabadde mu musango gw'abakulu bano kubanga abadde abagoberezi babakwata paka lwe babatadde. Nja kwebaza nnyo era nja kusaba Mukama akuddizeewo kubanga abantu bafunye obwenkanya. Bino ebisigadde byonna bijja genda bigonjoolwa mpola. Oba bateeseza nagundi oba bakoze itya kubanga ne yateesezza nze ssaawa yayo omwami wajja ku poliisi nga tetukkanya nzigeza byesikanye naye weebiri naye nayagala asooke bantu tudde ebweru. Nze mwebaza kubanga twali muntu yenna akwagaliza kubeera mu kkomera n'ogamba nti mukwano gwo. So kati nze oli wajja oba wa kibiina kyo oba wa kibiina ki naye kasooba ng'ovuddeyo ebisigadde ne tubiteesa nga vaa tuli wabweru kubanga tanka nolwobeera mu kkomera abeere bwe bakusalirawo. Era bw'ogamba muzeeyi nti genda okwate wali awali wuufa ogyewo emitwalo 5 ogiwe jinguwa agintwali ewa gundi oba azituusizza oba tazituusizza oba muzeeyi azijjeeko nga tomanya. So kati ekikulu kya byonna Kasaba kano baavuddeyo. Ssegirinya bagamba Ssewanyana bagamba mulwadde bamuwe obujjanjabi ajjanjabiwe awo ne akumuwakiikira abantu kubanga ne Makindi twabaddewo MP taliiwo, kansala taliiwo ne chairman taliiwo. Kakati kyekitundu ekibaddewo nga kuganga kyo kiringa erifumu bayita B13 nga tekirina mukulembeze. Naye ekintu twafunye obwenkanya. Ekirala ebintu by'ababaka bano okuba lwe baavudde mu kkomera ekibiira kyalanese okweyuzaayuzaamu. Omanyi musajja Ronald Mayinji oyo yagamba nti kibuyaga kwali tukula ennyumba lumalo ekiri munda. Nze nandirowoozezza nti pulezidenti w'ekibiina omukulu bati Kyagulanyi Ssentamu sooka oyita abantu bonna aba Nuupu oba bakansala oba baani bagamba ne waliwo ebintu bateetaaga kufuluma. Woba olina obutakkanya ne gundi mbadde nsala tusooke tubumalirewo wano kubanga gye tulaga mu maaso eyo abantu bagenda kwekuba oba teekubira ku TV abantu bagenda kwetemaatema. So nga ate nga ndaba nti omubaka ono pulezidenti w'ekibiina singa ayita abantu bano oluusi ayinza okubeera abantu bano obutakkanya wabwe Dankani naye ng'omukulembeze singa abayita n'ababuuza nti owaayi mwami Mawa ki ekikulinyira n'ennamba emu obuzibu buva ku ki? Mwami Mawa n'ayanjula ensonga ze n'ennamba emu n'aziddamu okusinga ensonga ze ziddamu bano abantu ate abalonzi kubanga bwe tulonda omubaka wa paaliyamenti tumanya nti oyo asukkulumye era aweebwa ekitiibwa. Naye kibi nnyo okubeera ku TV oli n'awulira omubaka we gwe yalonda n'amugamba nti yabba ssente wa Museveni. Oli wakyogera mu bantu 10 abakiwulidde yaza mubamu 2 abagamba yekituufu azijja tulangira ejjanyi kubanga nabyo pulogulaamu emu mu mukulu agabuuza Nambooze gwe olina obusobozi obukutwala mu Amerika. Kati nze atagendanga mu Amerika nange nfuna ekirowoozo ninga ntuza Nambooze obusobozi tabuyina kuba nze mu Amerika sigendangayo.
so kati ebintu webityo zinandisabye omukulu asobola bayita ekibiina abantu bonna bagonjoola ensonga z'ekibiina kubanga wetugenda bino bakola essaawa ya leero ate ono omusajja nakasero ye byayagala bye bali mu kukola kati ojja kgenda okulanga nalinsa okugenda nga onayo omukuomu kubanga balanisa oba okufuna obutakkaanya so kati nze nja kuva agulu nga ŋŋamba omukulu bali Kyagulanyi ebiriwo bino byonna gwe pioneer w'ekintu kino era njagala okkakkanya ebintu bino ng'obudde bukyali ensonga nga bwe zitambula ababaka Ssegirinya ne Ssewanyana bateereddwa naye tetunabalabako naye nze kyemanyi kyakabadde balwadde bakyalina okuba nga bafuna obujjanjabi ensonga za nopu yadobonkanya okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda ne balooya abayambye abasajja abo okuvaayo kyo nno bakoze kyamaanyi oba bavuddeyo nga bayise mu nteeseganya oba bavuddeyo nga bayise mu mateeka naye ekyokufuluma kyekyabadde kisinga okuba ekikulu tukkiriziganya na nteeseganya kubanga bamaze ebbanga ddene nga bali mu kkomera naye ekintu kya nuupu kino kirimu ebintu nga 5 oba 3 ate bye tutasobola kumalayo byonna olw'obudde. Waliwo paati egamba nti ababaka okuva mu kkomera nga bayise mu kuteesa ekyo kyabadde kikyamu. Ne waliwo ne paati egamba nti bwe kubanga okuva mu Ssegirinya mu kkomera tulina kuteesa tukole ekyo. Kati paati ez'ebbiri ziri mukola ki mu kulwanagana. Kane wabaawe epaati eyakusatu etategeera nga bo bagitegeera buki butegeerezi. Principal yagamba ki nga principal kyanaaba ayogedde bali kye bakola ki kye bagoberera. Nenze ndowooza nti omuntu yenna ng'owezza emyaka 18 bannange tuyiga okwetegeerera. Ekintu ne bw'obanga okirabye nga kitambula negwe omutwe gwo gugamba ki gw'okirowoozaako otya. Saagala abantu baddire nti okutegeera kwabwe kwonna bajja kuteeka ku principal. Kubanga osanga omuntu nga ye agamba nti Kyagulanyi kyatakkirizamu sinange sikola ki ng'alinga agamba nti yaddira omutwe gwe n'agutikka Kyagulanyi. Era ng'alinga nti Kyagulanyi okujja okubeera ku pulezidenti oba okwesimbawo yazza musango yalina okutegeera naawe ekintu ky'osobola okwerabirako. Eyinza okuba nnono ya kibiina. Anti kyegamba nti bw'eba nnono ya kibiina eyo nfu. Kubanga omubaka wa paalamenti nga wagenda mu paalamenti olina okwetegerera. N'ogamba olaba Duncan omuntu akeera enkya n'akubbako ssimu yo. Naye n'omugamba owange essimu ogitutte naye nyamba ompeemu layini. Nga ssimu yo gye batutte tobalaba bulijjo. N'omugamba nyamba essimu twala naye mpaamu ki layini. Ng'olaba otandise kuteesa namuki namubbi ate atutte essimu yo. Kati ate olwo omuntu ow'obulamu kubanga Ssegirinya gw'olaba ne Ssewanyana ebbanga lye bamaze nga babasibye ddene nnyo. Kati ebbanga eryo toyinza kugamba nti gwe oyagala Ssegirinya afulume naye ng'olirinda amateeka gakole g'omanyi bulungi nti amateeka tegakola ki tegakyakola. Ng'ombadde olaba bulungi omusango gwa Ssegirinya bwe gutambula. Ssegirinya baali baakamusiba weppa omukulembeze n'avaayo n'agamba nti ekyabbeeyiro kinooza kigira kivaawo era ekyo nekitambulira awo simanyi kyakka kitya. Kati oli bw'abanga ye alaba nti Ssegirinya okuvundira mu kkomera ng'alina kuteesa ne Museveni oba alina kuteesa ne gavumenti, nze nzikiriziganya n'oyo eyateesezza n'awona ba Ssegirinya okufiira mu ki. Era gwe atakkiriza nti okuteesa n'oli ate bali ekyo kiba kikyamu tisi nkola yaffe ey'okuteesa. Nze ndaba ng'oba kyoyogera tokola ki tokimanyi. Kuba omuntu oba musiba Duncan abasajja abo balina famire yaabwe, balina be balabirira, balina abantu be babakiikirira, babadde mu kkomera. Olaba oli akusayiningisa busayiningisa n'agamba mawakkiriza ng'owira akutaddeko paasi. Basajja babateekako zi paasi. N'agamba akkiriza nti mubba ne Duncan ninga tokimanyi n'ogamba wayi kanzikiriza olw'okutaasa ki olw'okutaasa obulamu. Kaliza omuntu eyakoze ekintu kyonna ekitaasa ba Ssegirinya okuva mu kkomera oba yateesezza oba yakoze mu ngeri ki naye nga ekikulu kyabadde kuva mu kkomera yakoze ekintu ky'amaanyi nnyo era nze oyo ndi wamu naye. Naye njagala okutegeeza ekibiina kya NUP kubanga kizeemu okwerumaaluma kw'amaanyi nti ensonga eyo nno gye mukola mwe bennyini principal mwe yabagamba nti kubalabisa ate mwe mutandise okwerabisa.
kubanga lwaki mutandise okwerabisa enkaayana ze mutadde mu kibiina mujja laba nabagamba ko wano nti mujja labako nga ow'ebyobulamu addako ajja kuba fulufiga nga webaga nti ye minisita waki w'ebyobulamu lwaki ti abantu abo abategeera mugenda bagoba mu byobufuzi kati omusajja nga Masias Mpuuga osanga social media ziri ku Mpuuga zivuma ziri kwani zivuma ninga abasajja ba Mpuuga bannabyabufuzi botunuulira abalina omulamwa kakali gwe bonodda mu kusindikiza Mpuuga omuwendulira abantu bamuvume omuyite omuli wenkwe omuyitaani ogenda kuba ogoba abantu abalina ensa mu byobufuzi ojja oluyingizeemu ba Jennifer Fulufiga bansamba tulampeti tujje tulabe nga bebaki bebakulembeze olw'ensonga nti generation yene eriwo egenda kwetamya abantu obukulembeze osanga omuntu ng'avuma omuntu nenga nekyamuvumira takola ki takimanyi bavuma abantu kati gwe tomanyi omusajja yakwata ababaka ba Nuupu 15 n'abatwale wa Museveni ne bali ku Mpuuga bavuma naye ne yabatwala musajja musuubuzi ali awo olwavaayo ne yeegulira zino ziroleeze ke yafisaako tomumumanyi ne yeegulira ziroleeze ye yeeyagala ne muwalalira abakulembeze oluusi abatalina musango abatunuulira omukulembeze babino omukulembeze atunuulira n'agamba kino ekintu nakiyitamu ntya bwe mba nina kuteesa na Museveni kanteese naye omuntu asobola okufuluma muki mukomera bwe mba nina butateesa naye era sijja kikola walimu ensonga gy'olaba nga eyina kuyita mu kuteesa wano nabako abantu ba Nuupu abo nga bawandiisa olukalala lw'abantu baabwe nga bagenda ddukwasa ki gavumenti wakirabako nebagamba muwandiike abantu bonna abantu baffe abaabula olukalala tulukwase sipiika era ne balumukwasa kati nja banoonyereza omwazi ogujja eyo ne baki katwaki ogamba nti Ssegirinya okufuluma mukomera wawaddewo nteesaganya ekyo kibi kituuke n'okutabula ekibiina mutunga ensi mmwe beetunuulidde mutandike okweruma mutandike okweyuliza ku TV ze mbadde ndowooza twandifunye okwetegerera okwaddala okw'ekintu kikulu ate nammwe abawagizi mulekenga kuvuma bakulembeze olw'okuba principal agambye nti ye ayagala kino naawe ekyo teekamu okwetegerera ne principal aweetaaga muwabule mugambe principal wano tuwaba nze ndowooza mujja kutambula bulungi ate mutuuke mu kalwa kaddako nga mukyalina ensa. Okay. Dankani wiche wedde nasibwako mukomera awo bandi awo nga banywanyi bange bazze David Mawa Mawa sawa yajayo ni wa military naso nti oli wamanyi botyo ali Faruku ne bateeka polisi ku bunkenke era omusajja amaliza agamba tumute tubalika akole ki agende mu yonna kyengezaako kulaga nti na sistinga nnyo obutagenda munda mukomera wadde sayina musango ng'oli ambuza wakyogerera ku simu awo ne mubuza kati mwatekawo kapanda akwogererako nangamba ofererawo ne mbuza nfezaani mukunteeka munda namugamba simanyiko basinzirako bwa polisi naye ndaba oba basinzira ku kino oyinza okwatategeera bulungi DPC laga nti muteeke muki munda kuba namunyonyola byonna byennyina omunyola nga sikola ki nga tawulira which is nti omuntu wobeera mukomera otuuka essaawa mubutuufu ng'oyagala kukola ki nkugereza nze nalino musaawa busaawa ku polisi naye endulu gye nakuba togimanyi okitegeera kwegamba omuntu otandika okutegeera kubanga abo amagezi gonna gaba gakoze eki gakuweddeko. Ssegirinya ne Ssewanyana okuva mukomera kirungi n'okubateeseza yabateesereza bafulume mu ngeri yonna gye yateeseza mu bafulume kisobola okuba ekirungi kubanga bo babadde baagala kubeera bweru n'abantu baabwe balabirira baagala service eziva eri taata maama mwana wange kojja ani naffe ababaka ababalonda olumu tubeetaaga baliki bali bweru ebyandituka tukwataganya ebirala ekyo kirungi nnyo era sinza salya muntu kibali badde mukomera olwakino na kino naye ensonga eno kanjigaziyeko Dankani njiteeka ku njijja abantu webagirabira wabaddewo negotiation wakati w'abagitambuza ng'eri wakati wa pulezidenti owa Uganda n'ababaka bano era ne batuuka ne kunzikiriziganya
bwe batuse kunzikiriziganya ne baloka baga nti bagenda kukola ki kuteebwa onfuna bulungi mu kuteebwa okwo mu negotiation eyo mubeeramu give and take byonna bibeeramu considerations ezo zibeeramu kakati ebintu bino ebyetabikamu bakkiriziganyiza kuwaayo ki era ono yabagambye kukola ki ebyo tulina obitunuulira kyekisooka ekyokubiri tukyabanja regimu eno eriko baani abatta abantu b'e Masaka kuba tukirabye bulungi nti bwe bagamba nti baabatta babadde tebabatta olw'ensonga nti ne mu nteesaganya zonna ezaakulembedde temwabaddemu pate egamba nti nno wafiirwa omwana wo wafiirwa taata wo wafiirwa ani ojja bwetabe mu negotiation eno kati baateesezza naani era yafiirwa ani okiwulira kyembuuza baateesezza naani eyafiirwa ani kuba musango gubavunaanya kutematema abantu b'e Masaka abaafa abayitirivu tukyabuuza regimu baani abatta abantu b'e Masaka kubanga bano bagamba nti be baabatta babalinako n'obujulizi bamaliriza nga bagamba nti ate baateesezza n'omukulu Museveni atafiirwangako wadde kizibwewe kati tebatulowoozesa nti yali nteekateeka okutematema abantu b'e Masaka okuteeka ababaka bano mu kkomera okufuna enteeseganya ne Museveni era tubuuza bani ababatematema ekyo tulina okibuuza ennyo ekyo ekisooka ekyokubiri mu bukulembeze bwe tutambuliramu kawabe nuupu kebe NRM mulimu ebintu bingi ebizibuzi bwe bibeereyo munda wabula mu biro byonna byetaagamu obukugu mu byobufuzi obukugu obwo mu byobufuzi olumu abantu babutwala lightly n'olaba omuntu w'ekibiina ekimu n'ekibiina ekiranga ensonga ezaligweredde mu kibiina ate zizza olumu ku TV ekitali kituufu n'olaba omuntu olumu nga mukugu naye nga waliwo ekintu kati ekitayogerwa kati kagereze Duncan wobera MP kati nga Namboze olwadde naye mu kulwalaako obusobozi twabuyina bumala kikakatako si kwegayirira kikakata semateeka ekiragira omubaka oyo okufuna okujjanjabwa nga parliament ekoze eki nga parliament yenyini yemujjanjaba kuba mubaka andi parliament ki okiwulya gyaba alimu eyawana bagayirire anti nkugambye kyonna anti kugambye okwegayirira okwo kyegi kyenkulaze nti abavunaanwa okutta abantu bamaliriza banyonyola muntu omu okiwulira naye nga constitution kyebadde egamba nti omubaka alina okukola ki wano tewali constitution era omuntu ayogera wuliriza anti wuliriza nze kyembadde ngezaako okulaga nti constitution egamba nti omubaka oyo alina ekyo kituufu immunize alina ozikola ki ozifuna bw'aba alina okufuna immunize zonna ezo zalina okufuna era parliament yamusayiningiranga omubaka so muli wenguzi okugenda okujjanjabwa yamusayiningiranga mubaka kakati ekirala gwe omulala akirabira mu nkola endala eno eyaabwe ye yakirabira mu buli bwenguzi nefe abakirabira mu mateeka tugamba nti yamusayiningiranga muki nga mubaka kyembadde nkulaga wali nti avunaanwa okutta omuntu ezo capital offenses avunaanwa okutta abantu abasukka 30 olwaleero bwajja ng'ate atesa na muntu omu abantu bali pate y'abantu bali abaafani abayabatta kubanga ne mukuteesa kuno saakakasizanga bagamba nti oba mugende mwetondere ku bantu b'e Masaka oba katuyiteyo bano be mwateeseza toba babasonyiwa nze mbadde ndowooza ebyobufuzi bino bisaanamu obukugu ekyo kyekisooka ate bisaanamu okwegendereza omanyi gavumenti y'abannakyemalya kyesonga okukola kumalamu bantu ssuubi ng'era ebizannya mu bukodyo bwonna okulaba nga abantu bagwamu ki n'abantu bebaligaye nti ono mpuuga waffe ne baga mubi nnyo kakati eddira abantu ab'ensa n'esooka nebafuna engeri gye bakwatamu ne bamalamu abantu ne babagwa obwesigu bwabwe eri abantu ne bukola ki ne buggwawo kati obuggwawo ye n'akyemalya kyekiri omukulu kye yayogera n'agamba nti eyo nupu nja kugimalawo si nupu yokka kino kibadde ne mu DP kibadde ne mwafu DC ffe nga tukyali bato nga DP z'amaanyi nnyo kyagiraba bw'atyo bw'agenda azimalawo kabaka kodo kabannakyemalira mbadde nsaba bannabyabufuzi okuba n'eriisa eriraba ewalako okusinga kati we balabira nga bakola obukodyo n'akyemalira bwakola buleme kubayingira nnyo ate kubategula
kubanga ono omusajja aludde mu byobufuzi era obukodya ayina bungi abamu babiyingira buyingizi abalala babiruddemu ate ngenda kubuulira n'ekirala ekisembayo ngenda kubuulira ensobi gye tusinza okufuna wano mu Uganda regime kulwawo nnyo mbuuza lwaki tufiiriddwa bannabyabufuzi abalungi abaali balina okukola enteekateeka ennungi senga regime yali ekyukakyuka abannabyabufuzi abo mu kulwawo ennyo babasiiza enziro bakoze ekina bano basiga nga bakoze eki nga babakyaye so nga ate at first baali balungi nga n'ebintu balina ebirungi ebirowoozo buli omu ebyobufuzi wobirengerawo biri omukulu Ssegirinya ne Ssewanyana gwagamba nti enteeseganya yabadde teyeetagisa munnaye teyeetagisa nga si gwali munda kubanga mukulu Museveni takyaswala aswaza buswaza kati gwe mpozi nga wadde oyagala abasajja battu babeere emyaka 5 gye babalonda naye nze nga enteeseganya ziba zabaddewo bateese balabe ekyokukola n'ensonga kyende engagi zitambulamu mpozi nga tuyitamu wano ku speedi njakwa entalo saawa zino eziberuseewo mu Nuupu zirekawo ekibiina kubanga nalabye Nambooze n'omukulu Abedi Bwanika ng'entwala gye beetwala ffe abaabalonda tusigala tugamba ekibiina kyaffe tukirekawa so njogera nyangu speed entalo zino zirekawo ekibiina mwana Faluku. Njagala kusooka kutereeza ku nsonga eno njagala kwongera kutegeeza nti eggwanga lye tulimu saawa zino abantu njagala baleme kuggwesa bannayuganda ssuubi ekitulwanya kyonna kuzzaayo ggwanga lino ku nkola etambulira mu mateeka oli kasita gamba ebigambo bino natandika okumalawo so nagamba constitution tekyakola constitution weeri yatondebwawo era gye tulina okutambulira kuwabula bino byabannaffe byakaseera buseera ekitulwanya tunoonya constitution n'enkola gye bayita rule of law nga tugenze ku nsonga eyo yennyini Duncan njagala tukkirize tugaane buli ewali ekirungi n'ekibi kikola kibaawo ng'olwana okufuna ekirungi era nezo bayita stumbling blocks oba ebiziyiza bijja kulabika kubanga buli bubanga mulwana ku kirungi era wabeerawo n'ebitagenda mu maaso bulungi wabula enkola eri bweti nti olw'okuba buli muntu ayagala okulaga nti waliwo ekikolebwa ekirungi tukomekereza munda muli nga bwe nakugambye eri mu kusooka Museveni bw'alina amaanyi na buli kimu era waliwo ebintu ebimu byagezaako okujja akube mu kibiina wane waffe bino byolaba byenkugamba bino byolaba ebiri mu Nuupu ate mwerale mu gye birina okusinga mu Nuupu wabula enjawulo eri kimu ani afuga amawulire owulire ani afuga amawulire Museveni yafuga amawulire ne media houses kakati ne show media zirina era ba bloggers bangi abaguze ani atakimanyi enkalala za ba bloggers azirina zasasula ne sente bana Nuupu olozani abasasula so njagala okkirize tugaane tukkirize nti bino ebiri mu Nuupu lwakuba nti abantu balina laavu y'ensi yaabwe n'abantu kyova olaba obiraba ewali okulwanagana kwa ddembe kyekyo okulwanagana people struggling okulaba nga bateekawo embeera y'okukyusa eggwanga era kyova olaba entalo gwe zoogamba zirabika otegedde Duncan ekibiina zikirekawa bule mubanga mulina kye mulwanira nze nsuubira ekibiina kigenda mu maaso olw'ensonga nti abantu bali mu kulwana ku lw'obulungi okutereeza kye baagala ekibiina n'eggwanga libeere era kyova olaba waliwo obukuubagano buno kasayogera ekitasanyusa ng'onaateekawo embeera ekitereeza ekibiina kya Nuupu nkiddamu meni nabo ku pano ekibiina kya Nuupu obukuubagano buno obuli wakati w'ekibiina Abedi namulabyeko ng'asiganga n'omuguwa ne Nambooze era sheeyo teyawedde bulungi saawa zino okuba mpuuga kuyitirivu naddala oluusi abantu abatali omu babalala naye Devicom kino kiggwera wakirekawo ekibiina nambimu alina ekigambo kyayogeddeawo nti omanyi n'ekita ekitava ku ssengejjero Nambooze ono yakafuga ebisanja bimeka kyakusatu oba kakati
mukyala Nambooze ono mukyala namanye ebyobufuzi era ekimunduza ebyasigala okumuweesa kaadi ya Nuupu kubanga nti Nuupu yali ayagala abantu abamanye ebyobufuzi abagundiivu ab'omuzinzi. We namulabye ejjo ku TV nga binkana n'omukulu Abedi Bwanika nawulidde okwennyamira mu mutima nga nze omuwagizi wa Nambooze nga bawanyisiganya ebigambo ku TV. Ekibuzo ky'obuuza kiri nti ekibiina kikireka wakusaidi yange ekibiina kiswala kiri mu kuswala buswazi kyekinadde nga mutandikwa nti omukulu principal ayita abantu bano wano ekibiina kiri mu kweswaza era gye binakkira omayidde omuntu wanyiiga akola ekyobusiru oba omuntu wanyiiga ayogera ekimu ku muntu kyali yasirikira ojja kgenda okwekanga ng'ofunyeyo omuntu omulala nga agamba nti nze ekibiina njogera byange kubanga kaadi nagulangule anti nze ekibiina njogera byange kubanga abantu bange abannonda ate ekibiina si bye kyagala nkole kitegedde kubanga omunyigiriza nnyo n'omugisawo kyadde yasirikira kubanga olajja kugamba nze principal tubeera mu meeting ayagala nkole bweti ninza ate abantu bange abannonda baagala nkole bwenti so kati mu mbeera yonna saaga twekkiriranye ekibiina kiri mu kuswala wano. Oli agamba nti omubaka asobola okubeera awo nga president w'ekibiina kyayagala kirala naye nga n'abantu abamutuma balina kye baagala nga bwe. Kubanga walabako principal ng'agamba nti buli afunye sente miliyoni 240 azizeeyo kyokka ate nga lwe yazikwata kakitegeeze ndo tesobola kukwataganya ndowooza ne mubeera balongo era mwawukanamuko mu ntegeera omuntu aba n'entegeera nga ye. Kati ekibiina kino obudde tebunnabakulwa kubanga ekirungi ekiriwo nti principal eno programu agiraba ekyo kyo nkikakasa nandisabye ssebo ow'ekitiibwa Bobi Wine ita abantu bano kubanga gye bigenda okugenda eyo mu maaso juga ebbanga litambula mugenda mweyuza tutuke 2026 ng'abaka tebakyaliwo oli aganyija independent naye singa abayita kati nwabaawo okuteesa nze ndoza nti ekibiina kiyinza okutereera bagamba njoge enyangu baga nti balabise kati bali mu kwerabisa bo bennyini bali mu kweswaza ate bo bennyini bali mu kweswaza anti Nambooze y'omu ku bakyala nze bengoberera bannabyabufuzi weera we musanga ku TV njagala ntuule mpulize kikyayogera kati we musanga ng'ate ali mu kuwanyisiganya ebigambo n'omuntu omulala nfunamu okutya ng'ate bonna bannabyabufuzi kuba naye mukugu nfunamu okutya ne nga nti abantu bano ababiri olaba bali mu kweyuza waliwo ekiri emabega kibalwanira nasanze programu yatambudde omukulu oli oyo omugalita yeyitaki omugalatiya bwe yabadde atandika sho yayogedde ebigambo bino yagambye ndi Nuupu byenjogera olwaleero mbyogera ng'omugalatiya nga soogera kintu kyonna kikwatagana ku kibiina kyange ekyaki sentiment ekyetegeeza oba omaze okweyawula ku kibiina ontegedde oba omaze okwogera ebigambo ebigamba nti byoyogera toyina kyoyogerera kirungi ku lw'ekibiina ku lunaku olwo wabula yagambye byenjogera mbyogeranga nze kubanga yaloledde yali alinawo ensonga ezigamba ye yali aleese ekyokuteesa agamba nti ffe tulina okuteesa n'ekibiina ky'NRM ku lw'okuta kw'abaana abavundira mu makomera owulira David ekigambo era kyova byafunye obutakkaanya ne Nambooze ng'agamba nti ebigambo ebyogera birina okuba nga biva ku kibiina kubanga ekibiina kiba n'ennono kwe kitambulira gwe oba okikiikirira buli platform gy'okoze eki sokoleke Davicom guno ekyagadde okugamba kiri kimu tegeeza ono ekibiina kyali kyagala bali Ssegirinya basibwe kubanga nga epointi gye mpuliddemu nga tetulabidde bulungi Davicom omusajja ono yajja yani Abedi gye buvuddeko n'abaga nti bannaaye bwe kiba okutaba Ssegirinya twetaaga kwogera na President Museveni atubuulire kiki ekyasibya abaana teese naye ne bamuvuma obulo mutta nze ate nange era abaana bonna nze abali mukomera Abedi kyakola nzikanye nakyo wobya kuteesa na President Museveni babate nzikanye nakyo era Abedi muyimirire mabega ninga bateese n'omukulembeze w'eggwanga babate kubanga kale Ssegirinya olwo batadde abantu bameka ne waliwo omwana yabeeranga ku Ssegirinya yavuganga pikipiki omweru gubaga yeranyinika maaso ga kalenda awo yesigaddeyo anti kiri Abedi kye yali aleeta ati bonna babate
kakati nze mu mbeera yabyo nze mu mbeera yabyo wa Maddankani ekibiina kiri mu kweswaza nga kyo ekyo yalisooka tubijjewo ekibiina kiri mu kweswaza bw'abanga n'Abed wa Nuupu kitegeeza waliwo ebirala byayagala okuyisaawo nga ye ebibadde bimuluma abyogera nga ye kubanga abantu bano bombiri nga oyinza okugaa nti wano ebyobufuzi kutuba tutudde ano mawayogera mumpuliriza nnyo kubanga kimanyi nti abinsingako era mubuuza nga ekyo bwekito bwe kyali kati abantu bano bannabyabufuzi abagundiivu ababiri abadde bali mu kwewalabula kitegeeza ne wayisa omufumbira naye agenda kujja afuneyo ate omuntu omulala ne badde mukola ki ogenda okukakkananga ekibiina kigenda kusigala nga bagenda nti omanyi mabegakawo baga nti ekibiina kya Nuupu kyasinza okukola likodi kasooka kifuna ababaka abangi kyasinza okukola embaga kitegedde bulungi kakati omuntu agenda aleeta ebintu ebyo so mu mbeera yonna nze nja kusaba Bobi Wine atuuze abantu bano ng'obudde bukyali kubanga bonna mirandira gye enkaata ziveewo mawa entale ziri mu Nuupu zirekawo ekibiina nga tuvudde mu leeta ate simanyi ki ate ki naye zirekawa ekibiina nga kyo ekya Nuupu saawa zino ekyandibadde mu kwetereeza kubanga tukyalinayo akadde akagenda okubanga tutuuka mu 2026 Duncan bw'osanga ng'omuntu yenna agamba abaana be tinaye okusera kirungi kubanga ne waagundi basera oyo omanyanga nti alina ekikyamu kubanga nawiddeko agamba nti entalo ne mwene yalemu gye ziri ne waffe zibeereyo kati afaanana n'oli omusezi agamba nti waagundi basera naffe tugende tusere oyo aba alina ekizibu kubanga okusera si kirungi entalo eziri mu Nuupu tukkiriza amazima tezirina we zitwala kibiina sina kibiina naye ebyobufuzi by'eggwanga mu maaso bye tulaba nti ekibiina kya Nuupu kye tutunuulidde okuggyako ng'omuntu anoonya kuwaanibwa anoonya ngeri gy'atayagala kwogera mazima naye omuntu oba oyagala kwogera amazima otereeza ekintu ekibiina kya Nuupu kye tulaba ng'ekibiina ekiri mu buyinza ku sayidi y'oludda oluvuganya entalo zekirimu tezirina gye zikola ki ze kititwala kuba toyinza kuŋŋamba nti olwokuba tunoonya ekirungi ate tulina kukubagana munaakituukako mutya ng'ate mukubagana ekibiina kya Nuupu kirina kusooka ne kyetereeza ne kiva mu ntalo mukkirize tugaane mwami Kyagulanyi mwami Sseggona mwami Mpuuga entalo z'ekibiina ezitandise tezirina gye zigenda kitwala kubanga jjukira ti abantu abo buli omu alina abamugoberera kubanga tibali nnyo ku Mpuuga olw'okuba nti Mpuuga yalina sayidi ya palamenti nejjukira nti sayidi ya palamenti eyo Mpuuga naye alina ababaka abamuwuliriramu ate ng'ababaka abamuwuliramu bantu bankizo okuli bamuwanga Kivumbi kale ne wabaayo n'ababaka bano abagamba nti nze principal kyagamba kyenkola ki kyeŋŋamba abo nabo ne bakola ki ne babeerawo ate ne babeerawo abatali babaka bamwami Lubongoya nga bagana naye ababaka bano tebatuyambye nze mbadde nsaba ekibiina kya Nuupu kikole bwe kiti ebintu ebyetaagisa nga bya babaka babirekera abaki ababaka ensonga nga zikwatagana na mwami Mpuuga yalina ozitambuza mu sayidi y'oludda oluvuganya mu palamenti nga z'ababaka zitambule naki n'ababaka ensonga nga za bukulembeze obwekaamu obw'ekitebe kya Nuupu omuli Balubongoya baani n'abantu abalala bali mu bitundu bye simanyi bwe mwalonda nabo batambuze omulimu gwabwe nga balina okugukola ki okugutambuza ye mwami Kyagulanyi atunuulire nga gundi kyagambye Duncan atunuulire batakoze bulungi ate batakoze bulungi yabayita bagamba nti sekita yammwe eno eri bweti ne bweti naye ate totuma ono omwogezi yani Mufumbira agende ku TV awalalire nze ndowooza tujja kuba tetutambula buki bulungi kubanga ekibiina mukkirize mugaane bannayuganda bakinamu essuubi bakirabanga ekisobola obbanunula nga kyegase n'ebibiina ebiki ebirala newe mutandika okwekuba kigenda kuba tekina gye kibatwala ababagamba nti wali ekirungi waba n'ekibi balina okulwana no mulina kukkaanya omukulembeze wa Nuupu abeere mukulembeze wa Nuupu nti yavunaanyizibwa ku kino
avunanyizibwa ku kwogera ate si luli balina nenkola bwe balondera awo omwogezi nga omanyi luli yabavangayo nga buli muntu agamba nze omwogezi wa nupu egindi ng'omwogezi wa nupu esemuto ne bagenda ne balondaani ne balonda omwogezi awo nno ne batambulamu bulungi kubanga buli omu yavangayo buli kintu ekyafulumanga mu ssennyonyi twamanyanga nti ekyo kyekyaki kyekyekibiina naye kati ate batandise okuva ku kintu ekyo era ssennyonyi akyogeddeko naga nti nze ekintu kyenjogedde bwe mba nkyogedde kitegeeza babadde banoonya principal lwaki tannabaako kyakola ki kyayogera ng'ate omwogezi yayogera luli nga babata naga nti nze bwe mba nvuddeyo nenjogera kitegeeza mba njogeredde kibiina era ne principal naye aba akoze eki ayogedde nze kyensaba obutatwala nnyo budde buli muntu mu sekita mwali akole omulimu gwe Eddi Mutwe oba yali kugwoba kuumi abeereeyo taleeta birowoozo bya kubaka ba palamenti kukugamba gwe mwami Kyagulanyi ate se Eddi Mutwe kujja kukuba bwama kyo kimanyi naye gundi akola bubi Eddi Mutwe asigale ku kya security Mpuuga akwataganye n'ekintu kye bayita palamenti bw'abanga yakulira abaka ba palamenti Lubongo yabanga yakulira emirimu n'ennyanzi naki kukunga abantu naki abo nabo bakwate ekyo bwe mutuula ku mmeeza mutunulye sekita ezitakoze bulungi sekita ezitakoze biki bulungi muga nti abaka palamenti wano temukoze bwe muti ate nga muli mu kisenge mweggalidde so si ku TV. Okay, muganda wange namba M teri kulwanagana kakube mu maka kuleka mirembe wantu okulwanagana kakube mu ggwanga bajjudde wano wabwe bafubutukayo dda ako kwe bayita okulwanagana zino internal conflicts ezibeera wakati mu bibiina munda kasita obunyolagana obujja munda nga waliwo abakubagana ebiseera ebisinga obungi tulina kusala magezi ate amangu omanyi Dankani kebe paneno gye tuliko nyinza okumala ewiiki nga sikubidde essimu ne wabeerawo gwe nsobola okukubirako buli lunaku ne wabeerawo gwe nkubira mu nnaku 3 ne wabeerawo gwe sikubidde ate nga ffenna tukolera wamu mu nkola ey'awamu tunoonyamu omuntu mukenunulamu muganyulo omugaso gw'ayinamu gwe tukenunula muba MP be tuyina mu nuupu kubanga abantu bano sife twabakuza bazze bakulu ne gye bavudde awamu wabaddeyo entalo era ekibiina ne kiyulika kasita wawulya DP weeri n'owulya UID n'owulya ate kati biki DB broko kwe bukubagana obwo mpaka weekoze eki bweyulizeemu okiragala kye nkugamba ekintu kino bwe kijja mu nuupu tulina kisala y'amagezi ng'obudde bukyakola ki bukyali olw'ensonga nze mbadde njagala abakulembeze abali mu nuupu tuddire obukugu bw'abantu bano be tuyinamu tusinge kubajjamu mugaso gubalimu era kino Museveni akikola bulungi atya Museveni ye waakwata omuntu yenna ng'omuntu oyo abadde ku opposition bw'agenda ewuwe amugjamu mugaso gumulimu wamala omukanyulamu n'afuuka ekikamulo ng'asuula kakati omuganyulo ogwo asooka naga nti gundi ono ng'abadde antawaanya obukugu bwe buliwa bw'owulira wadde bwa minisita bw'owulira gundi bamulonze bw'owulira gundi akoze bw'ati be baamongo bw'owulira okiwulira b'olanya bonna baava eno mu opposition bw'amala bajjamu omugaso ogwo ng'akola ki kasala banga tokyalina mugaso ng'asuula kubanga omuntu aba ne period wabeerera n'omugaso omugaso ogwo wobeerera nagwo olina ogukosereza kkiriza obagaana simanyi ngeri gye kitambula naye tukyetaaga abantu bangi ffe mu nuupu okusinga ne wekiri bampuuga bonna bakyali ba mugaso babedi wanika bonna bakyali ba mugaso kuba tubeetaaga bannamboze bonna bakyali ba mugaso tubeetaaga mukwetaaga twetaaga abantu abakugumbya obufuzi kyekisooka twetaaga abantu abawangiridde ku ligimu eno nga bagimanyiiko kuba ne Museveni kye yakola bwe yatwala yasooka kufuna basamusoni kiseka bakawanga semwogerera abaali abakugu n'abakenunulamu omugaso bakawanga n'asuula amaze okutendeka ababe ekiwulya babidandisali n'abajjamu omugaso n'akasuka omuganyulo ogwo gwe twetaaga nti buli muganyulo ogwo tugenda tugattako kyekibiina okufuuka ekyaki ekyamaanyi ebibiina birina enkola ebimaze okufuuka ebyamaanyi naye ebiseera ebisinga obungi enkola eno bigikozesa bulina buyinza waliwo ekibiina kya South Africa
ekyavaamu omukulu Zuma Jacob Zuma bwe yali afuga okumujja ku bukulembeze omujjamu obwesige bagamba nti omukulu ono yayisizza mu president w'ekibiina amaaso nga chairman w'ekibiina se yali president naye eri ekibiina bwe kyali kikola ki naye ekibiina ekyo kyekifuga okuva ku mulembe gwa Mandela kitegeeza bwe kitambuza obukulembeze bwakyo kati kiribiina nga tonakwata buyinza tokkirizanga ne mubaamu okwetematema kubanga era abantu abetemeteme tebakwata buyinza ekyo tebakikola tebakwata buyinza kakati mubutakwata buyinza kubanga muba ne plan gye mukolerako bwe nanyiza abedi obani kuba plan eyo eba ya kibiina ngera abakugu bagikola ki bagimanyi agenda ayogere plan ya fa walala ne wankubadde munakyusa naye tebiso atambula nga mukola ki nga mbadde mutambula kakati ate buli muntu gwe wejjako oba wejjeko olumu n'abagoberezi be kubakkiriza obagaana buli muntu alina abagoberezi ate ffe kye tusinga okwagala twagala abantu abalina abagoberezi abagenda okugatta ku kibiina nze mbadde nsaba bwe nti kubanga nze kyemanyi pulezidenti wa NUP eno program agiraba bulungi ababaka ba parliament aba NUP bagiraba bulungi kulwokwawo twogera ensonga ne batukubira ne ku masimu tumuteeseza buki bulungi badde ku drawing board ensonga ezimu ezitasaanye kujja mu media zidde mu kisenge tunoonye we twawabira we tukyamidde era tunoonye we tutereereza bwe tunaamala okutereeza tuveeyo n'enkola esobola okugobererwa omuntu nga bagamba nti kyeyayogedde eri noono kyagambye eno tuleme kwetematema n'ekirala olaba entalo ezaaliwo Namuganza okimanyi bamugoba palamenti namba ekitundutundu nekigamba Namuganza akole ki agobwe naye ono kyayogedde yabagamba ono omusajja n'akyemalira yabagamba naga nti akakasonga kemuliko eggwanga sirekakola ki sirekaagala ebya Namuganza mbusimanyi kyeggwanga lyagala birala mu ggwanga mulimu ensonga nnyingi ezisinga ekintu kyani kya Namuganza mumuleke tutambule era kyovola ebya Namuganza ne biggweeraawo twabayo bantu bamuvuma ku social media towirayo bamuwerekereza bigambo kati bano babedi bwanika ne Namboze bandibadde bayitiddwa dda mu disciplinary ki committee bwemande mugirina mugituwe abantu bayiga empisa discipline yandibadde yazze dda Namboze n'okuwandiika temuddamu kugenda ku TV ne TV ne muziwandiikira wabeerewo omukono ogw'ekyuma ogugamba nti obanga mu NUP temuli kakiiko kasobolanga olaba abantu abalimu bayabayaba nga tojja kateekako omuntu osobola gandye oludda oluvuganya lwekolemu akakiiko ka discipline kuba wali abasajja abaki ab'amaanyi buli kibiina bagambe nti abo ba discipline bagambe ennono yaffe ey'ebyobufuzi ebyoludda oluvuganya tetutambula bwe tutyo mulonde discipline committee erika abantu oba kakiiko oba ludda luvuganya nga mubagasse bibiina ne bibiina kuba muyinza obanga mu NUP ng'abaliyo tebeewulira tebeematira nga nze bayinza obeera wano nga David Omunaye tamatira nga nange simumatira tetusobola kwekulembera okitegedde okujja nga tuba tulowooza nnyo nze ndowooza beekolemu omulimu bafune discipline committee oyo gundi bandibadde babayise dda bannambuzi naye bw'ogitulamu ani agituulako ani pozi principal yennyini ng'ate yagyetuliddeko mboza no program jakola ku TV basasulwa bali ku payroll oba bikola kyeyagalire tebali ku payroll bakikola lwakyeyagalire awo basobola okubayita naye babanga basasulwa toyinza kubayita kubatuuza bakakiga naye bali mu kukola olwo ampozi nze njagamba ekintu kimu nti byonna tubikola naye tukkirize ntukolera abantu tokkiriza ate gwe kennyini abantu gwe balinamu essuubi kumalamu bantu essuubi pulezidenti w'ekibiina omukulu Robert Kyagulanyi bano abantu beetaaga naye bayite batuuze wansi mumanye kuba ate NRM bweba naye erina obukubagano bwayo nga busigaleyo mu kava ne bwekweka si alwaki ffe twanika obuziina bwaffe so nsaba busabi kino kikome kuba kijja malamu Munnayuganda amaanyi agambola abali bebeekuba ate oluffe ate mu ffe nnyini abayina akazindaalo abayina ne kamera tuleme kulowooza mbu tutegeera nnyo okusinga abatulaba
tetutegeera nnyo okusinga bwe tulaba naye gwe oli oyagala likes fo oyagala viewership tojja kulowooleza bannayuganda nti gwosinga okumanya bamusinze n'okwonoona ekibiina buli abeera yalowooza nti yalwanira ekibiina kumba okisuula busuuzi lwa kuba olina kamera olina microphone abantu bakugoberera naye waliwo ebimu bye twogera ku kamera wano ne tuyisaawo nga bimala muntu maanyi oli abadde awo ekitiibwa mukulu mpuuga n'asanga Duncan okuba alina ka microphone ne ka kamera ate atyoboola mukulu mpuuga atyoboola Sseggona atyoboola Nambooze tekirina we kigenda kuleka kibiina n'olwekyo nti tutunule nnyo bye twetaaga Mwami Museveni kubanga atuviira ku ntebe tulabe ku bukulembeze obuddako ate ffe tuli mu kwerwanyisa kwekuba nkokola. Dr. Jose Chameleone shoti yasobola kubaayo enkuba gye yava yatonyera eddakiika zaalinga 3 naye ekyewuunyisa nti bwe yamala okutikula tent n'etikkula stage teyaddamu kutonya neekomaawo. Bingi ebigambo ebyayogerwa omukulu Gravity omutuju yavaayo ye yakuba bukubi gudi kudde ne yeeyagala nakati akyeyagala era yakubyemu n'oluyimba. So simanyi kino kyekitwala mu music industry, simanyi omukulu Gravity bw'aba simusezi ayinza okuba mulogo olw'ebintu kuba toyinza kulanga neighbor afiiriddwa gwe n'ofulumya embuutu ebweru n'okuba n'ossaako ne disco n'odigida oyinza okuba tomwagala naye kiyinza okusigala kikulumira muli mu mutima. So ensonga zino nga bwe zaali mukulu Ali Farouk wazira bulungi nnyo agereke tubeera ku social media. Kakati Duncan ebintu bizze bitambula kuva wiiki ndooza si wiiki wedde yali Friday. Njagala tukkirize tugaane oba owalana Joseph Mayanja oba tomuwalana twagala tukkirize nti music nga egundi eyawamu Chameleone yataddeko ettafaali ddene kuva ddala music gye yatandikira paka leero we tuli. Tukkiriza nti Chameleone alina okusomoozebwa kungi ye ng'omuntu ne tekimuggyako talent gye twagala omujjamu ye ng'omuntu oba ettafaali gy'atadde ku industry ya music nga Chameleone. Chameleone ffe tuba tumutunuulira tumujja ku level eri egamba nti alina obunafu buli ne tugamba ne industry nga industry yagitaddeko ki kubanga ffe tusinga omwetaagiraawo. Chameleone si munnabyabufuzi kuba tabisobola gemba zima oba oyagala oba toyagala kikkiriza ebyobufuzi tabisobola era tabimanyi naye ffe kyatunzi kyaffe abantu abali mu art industry nga bannayuganda kikkirize oba kigaane. Naye Duncan njagala tukkirize tugaane mu myaka gino egize gitambula tufunye abantu bangi abatalina bitone bimala. Abantu abo abatalina bitone bimala be bayimbi b'osanga abatalina bitone bimala bazze batawaanya industry eno bakoze batya be bayimbi b'osanga ye ng'anoonya kuyimba ku ŋŋombo eguddewo. Otegedde abayimbi abo mwe muli bannaffe nga boolaba abataakinga abayimbi abamaze okukola amaanyi abamaze okukola legacy abamaze okukola omukululo ogw'amaanyi ne batuuka ku top bo buli kaseera banoonya bwafuna hype mpalampyani siina oluyimba mpalampyani nfune vibe ngende mu studio mbeko kyenkola. Abantu awe bali bangi Duncan bamanyi saagala boogerako kubanga ne waliwo ne gwe twayogerako wiiki eri ewedde era ye ng'anoonya olw'okuba nti music yatabuka n'embeera yaggwawo era anoonya gwa walampa ali waggulu asobole okufuna abantu bakole ki bamumanye. So muganda waffe Gravity with due respect n'ekitiibwa kyemuwa abadde atambudde ne bw'oba onoonya okuba ow'amaanyi ate towalampa b'osuubira nti bakusinga wabula nsuubira nti wali badde obeekwatako okufuna layini naawe okola ki mwogwa. So nze nkivumirira newankubadde abantu baba n'obukuubagano obwabwe munda naye waliwo ebigambo byeyogera nga either bwe bitakusuula bigenda kwongera kukunafuya mu bantu bategeere nti endowoozayo erabika erina ekikyamu. Duncan ku muntu yenna yali ayinvestinze mu music nga bw'omumanyi n'ebizibu by'ayina ne ssente z'atwala tosobola kukeera ku makya gwe n'ogamba nti omusajja ekivulu kyebale kyakoze eki kyamusaze. Nalaba abasajja ba legend abamanyi obuzibu bwa music n'okulumwa n'okusala music kwakola omuli ba Misa Kisemakula
omuli abasajja bonna ab'amaanyi nga newankubadde bamanyi challenges kamiliyoni zalina ng'omuntu naye nga bali mabegawe nga bagamba kituufu omusajja ono azze n'ebisoomozebwa alina byakoze bitali birungi naye ku lunaku nga luno lwe tusolooza naffe tusobola omusasula byakoledde ki industry ya music tuli naye show eremeddwa okubaawo olw'ebintu buli omu bye yakola ki be yamanya naye gwe n'ovaayo posti n'ogamba nti posti yeegamba etya mukama yeebale oba kikugwanidde so it was a disappointment for us nga ffe abakkiriza nti music wa Uganda alina okuva ku daali aliko ne gravity ng'omuntu kyali kya buswavu nnyo era bwe yalaba nga kimulidde nga takyalina kyagamba bantu badduka emisinde bannayuganda balowooze nti omukulu abadde alina oluyimba lwakola ki lwayisaawo era amangu n'adduka mu studio n'akola oluyimba naye ffe tubagamba nti music ono nga mwagalo akule tujjewo embeera egamba nti njagala kuwala nagundi nga rap music gwe twali tuyinedde ebiseera biri ebikadde dankano emanyi mu America n'ewalala abantu kati boogeza music bannayuganda bawe music fulumya music omulungi muleme kukola ntalo size twetaaga kubanga entalo ziremeseza tukyalina music mulungi lwakulooza nti abantu balina kukola beef tewakyali music kyovola ba art industry ekoze eki ekakkanye abakola beef by'ebiseera bya bebe Bobby Wine ne Chameleone bakola beef nga ne music bakola ki bamulina naye mbwe mukola beef olinda kuyimba ku ngombo so muleke du disappointinga mutuwe music bana Uganda bagala kulya music matu gaabo. Okay Davicom ekyaliwo ndongo y'omukulu yasola kubaawo naye bingi ebyayogerwa side side aboogera ebirungi anomukulu Gravity yavaayo nga ye musanyufu. Ekisooka kya byonna nja kuwabula muganda wo katini nze siri muwagizi wa Gravity era siri muwagira naye Gravity olimba yalina olwaliyo mu studio teori yakuolu erwaliyo dolukadde azali ndumanyi ndwaliyo niye kakati Gravity ekintu kiyakola Gravity yatekayo post nga tayogedde nti kamiliyoni kati ffe tukozesa mitwe gyaffe nga muganda emawatiro gandi kati gwe kozesa mutwe gwo naye ye post ye yali open mukama asasula ndoza oba n'olimba lwe baluyita naye nga tanaddeemu kamiliyoni naye kati ab'obwongo obugazi aliko genda nga bagaye adde ategeeza kino ng'olaba walabako moto nti mu nju yingi atejjukira kyewankola baasomanga moto ezo kakati gwe n'okivula n'okizza mu Luganda mwami Gravity bw'abanga kye yali ategeeza nange kye nategedde yakola ekintu kibi nnyo kubanga kubanga Duncan endongo eyo ogiraba anti oyo omukazi ayinza okuba nga oyo akuspendingawo miliyoni eziwera 5 King Shiba ayina n'akayimba akapya ate kalungi ka luzungu mwami Gravity ekirungi ekiriwo nti Gravity ono y'omu ku bayimbi ndowooza ne papa abakyasinza okuteekera show zaabwe amanyi obulumi obukirimu kati simanyi oba yakyogeza mutima ki oba mutima ki naye ekikulu kya byonna Gravity kyateekeddwa okumanya nti endongo ya beef naddala ku muntu ng'akusinga ono yaggwawo kubanga Gravity okufuna amaanyi oba okweyongerako nga kamiliyoni amuzzeemu ate kamiliyoni kyatayinza kukola kuba kati sawa ya leero ali biza ayinza obutamuddamu ate kamiliyoni nga yo omuntu gani alina challenge alina ebintu ebimusomoza byayitamu ebitali birungi naye ku lunaku ng'olwo ffenna tusooka netubikako netukugagira wamu ffenna netudda ku sayidi y'omutegesi n'ey'omuyimbi netugamba kamiliyoni oluusi yali yafunako dda ekitundu naye ayinza okuba nga fokasi ate si ya ssente wabula abantu be kyeyali abateeketeekedde okubawa kubanga nze kamiliyoni yali omu baali abaali bogenda okulaba ne tikiti nali njiguzi nga nabula okugigula bwe nti emitwalo egi era nze ndowooza yisho gye nsaasa osugulako tikiti mu bulamu bwange sigula nko tikiti kasooka mbaawo gwe gwasoose nga njagala genda kutuula kulaba era byafundikira tikiti oba bana tukusa tuzirabe naye nze nja kusaba Gravity waba ayagala kukola music wa beef kakati abantu bayinza ndowooza okugenda mu kuba oteekeddera kunoonya banno ate anoonya ba Victor Kamenyo agenti Fefe Busi kubanga ye rigimu ye yeeyo ate kati ayin skin ate yo ya
tasobola bano ate akyali mwana kati guno omuzanyo ate Gravity abakati so Gravity wafuna nda agent Vikita Kamenyo Fefe Busi ogwo omuzanyo gusobola okunyuma kubanga bano abasajja nabo beekwatanga bali basatu naye nga be bayimba byonna byaki byanjawulo naye nga ne beeronda nti bamaanyi katonda yabassaako omukisa kati sawa ya music wa beef okumuzza kiyinza nno okutwalira ebbanga lwakuba nti abantu abasinga abayimbi kati Gravity olina otamunenyeza olw'ensonga ti Gravity music we wa mawulire era luno lwe luyimba lweyayimbyeko ndowooza olulungi kuba oluyimba lulungi fakire ennyimba zonna ng'ezaafulumya endowooza ezo nnya olwa Bebe Cool olwa Chameleon olwa Big Eye olwa Gravity eziriwo 5 n'olwa Shiba oluyimba lwa ziri mukana n'olwa Spice ate yayimbye oli yaddanyumya bunyumya yaddanyumya bunyumya oli yaleese gasiya naawe kale ennyimba ziri wezi ennyimba waliwo olimba lwa Gravity lulungi n'olimba lwa Shiba talumanyi baluyita batya gwetewaliwulidde baluyita batya erinnya lyalwo ekizibu kyammwe kiri ki mwagala kulwana oluyimba olw'amaanyi omuto gwagamba nti olimba kasasiro noyimirira mu kamera nogamba olimba kasasiro teri agambyeko mu kasasiro olwani olwa Chameleon tombuuza nnyo nnyimba tugende kubeeko kaakati baluyita batya osobola kuyimba litalwayimba lwa muno n'ogamba kaakati mbawulira kale tujja kubawulira kaakati essaawa ya leero waba tujja kubawulira kaakati essaawa ya leero mwami Gravity ate nze ndi muyimbi nkugambye ennyimba ng'ezaafulumya 5 amanya ezize n'olwa Chameleon ngambe oluyimba lwa Bebe Cool olwa Chameleon olwa Big Eye olwa Gravity n'olwa Shiba ennyimba ziriko mmeka mbadde kiriya ngambye mwami Faruk ngambye bwenti ngambye ennyimba 5 ezaafulumye nekugamba kuliko ennyimba mmeka 2 ennungi oluyimba lwa Gravity n'olwa Shiba ennyimba nnungi kitegedde bulungi Chameleon yayimbye oluyimba simanyi oba ayimbira lusungu yadde oba aliko obusungu okyamunyizizza Chameleon oluyimba luno sawa tegedde bulungi kati ekyo nga tukivuddeko ate Chameleon bayiza Chameleon tetumubanja kati mu industry ya music tetukyamubanja wetukivaako ekyo music wa Gravity wa mawulire kino kyali mu kukola ye kimukolera kuba nti omuntu gwe yeeripyeko omusoga akoba nti Madi Maleyi kino kyagendako kubanga osaayo olaba omusajja Semakula n'avaayo n'olaba Keti ngazze n'olaba Bebe Cool ngazze kata nga bali mu kunyolwa gwe n'okola posti eyiyo nga tekwatagana bantu bali buntu olaba nga agikubyemu emituli otagijjaayo oteekeddwa okwetonda ekirala ekyanyiza Duncan era ekyanyiza mu conference zino ze baakola kataiza kasonga vaita wabula nti bano abakiteesaako babanga nti meeting ezo zali mwami Musa Kavuma ne Bebe Cool bano abakiteesaako basinga kutunuulira saidi ya muyimbi omutegesi tebamutunuulira nnyo kubanga yalo yakendeza ku expense nti singa oyagenda embalala yarasobola okufunawo omutwalo n'agenda ginyegeje ne yandifunyewo akasanvu oba 10 ezi n'agenda erwewo n'afunawo 15 abadde agenda akyusa ku expense wakati omukazi ono okuddamu okuteekateeka ebintu bino bimwetaagisa okuba nga akutemya endala 10 ate ekisinga okusumbwa abantu ku biifu ya Gravity ne Chameleon biifu ene tatekamu extra za Gravity ezaali ehoyima omanyi omukazi naye ayagala gula Gravity mu ntandikwa ne bamumulemesa nga omanyi babloka bakubenkola paka omukazi yagulaani kati entalo zatandikira mu bizinensi ekirala waliwo omukulu ono yaziguddemu ono oyo mbadde simumanyi mbadde simumanyi ne bange nti bangambye nti producer yaliko ne manager wa Lydia Jasmine kakati mwami Bushington nze mbadde nja kumusenge gyali nti producer abeere mu studio tagita aberenyo kubanga wana abayimbi bangi abakoze abantu ebikolobero abayimbi bangi bayeshoza abantu nga mwami oyo tavangayo kugamba temuddamu kuba nnyimba zaabwe simanyi yakyogedde omanyi kati obuzibu bwe twafuna mwami Duncan
naddala bano ba muzeeyi abaagala osomye kuteera ku channel zaabwe bakwata buli muntu ajja n'osanga akuleetedde omuntu simanyi we nabinoonya simanyi naawe kati weebuuze ab'amawulire ddala nga oli w'amawulire omibiri otya mu kamera n'ogamba n'owulya ng'oli ayogera ebintu ng'ebyo n'osanga ng'okyamulikoodinga ensonga za gravity chameleon Dangani nali ndi mutoto tawo nga n'emyaka baajalinga mu 15 nali ntegeera nempira omusajja bamuyita Bizuse Seko bamuziika ayimiridde lwaki gambye nti bamuziika ayimiridde nti ebyewuunyisa bingi ebeera mu nsi naye nga birina ebibigoberera Bizuse Seko oyo yafuga nnyo abantu ebbanga eddene nnyo naye nga abantu b'e Congo bali mu kubonaabona ne bamuziika ng'akoze eki ng'ayimiridde kati bwe tudda ku kintu kya Chameleon nze ebbanga lyembadde mu nsi siramako ku stage nejja nga bamaze ogizimba na zino ezembaawo ze twakolanga nga tugirinnya nako sikirabangako ng'emenyese so neyitabaayo naye stage bw'abanga yajja neyemenyeka ku biseera byennyini ebya show estage nevaawo negenda sho neetabaawo kyekiri ekya Bizuse Seko kyegambye nti bamuziika ayimiridde ebyewuunyisa biba mu nsi ne babaawo abaganda baga nti okalya ddakadda abaganda abo nno baali bagezi naye nze sijja kufaanana n'abantu balala kuba buli muntu alina endowooza ye Chameleon asaba gwokimanyi nti Chameleon asaba era musabi namba emu asaba Chameleon akeera n'asaba ne mukyala we okimanyi n'owa booda oli asaba owa booda we yakuba emiggo okimanyi naye akeera n'asaba oba n'asaala naye okimanyi nti ezo essaala zonna Katonda yaziwulira Chameleon yakuba owa booda akeera n'asaba ng'asaba Katonda abeeko Chameleon byakola ki byamutuusaako ate ne Chameleon akeera n'asaba naye n'asaba byasaba kati ekyatuuse Chameleon teyabadde wa booda naye yabadde Katonda musisi oyo gwe yaleese n'akwata esiteegi n'ekola ki nevaawo kitegeeza ali Katonda kwabo abaasaba beggambye abana alinako gwe yawuliriza omanyi uliriza omutegesi waayo bugi yali si musabi ati uliriza ebintu ebimu tulina obitunuulira mu ngeri endala kyobala abantu balwawo otegeera ebintu byange babitegeera luvannyuma nnyo owa booda oyo yasaba Chameleon azaayiwa sso z'abantu nga basaba n'abalala nga basaba waliwo abantu okwetololwa Dankani weewalanga nnyo abantu abakwetololwa nga bazze okuziikirako naye nga bazze kuziika kulaba nti ddala Dankani afudde okimanyi nti abo nabo gye bali oli najja nga n'aziika naye ng'okuziika azze kulaba bagenda muziika mu lubugo bagenda n'avaayo ng'anyumya nga gana bannaye tetwalidde nakulya nga yazze kusunga kati Chameleon abamwetolodde abasinga tolooza nti bamwagala n'abaagenza okukungubaga abamu bazze buuzirwa agamba n'akola ntya naye nze ekyasinza okunnuma mu sso ya Chameleon Katonda kye yasasudde oba yasasudde oli eyasaba owa booda oba yayanukudde essaala ya Chameleon saategedde Katonda yayanukudde ani okitegedde naye nga Katonda kwabo alina byakoze eki gwe yayanukudde naye nze sso ya Chameleon yannumyeko abantu aba basatu asooka ye mukyala eyakutte ssente ze n'ateeka mu show owookubiri yono omukazi n'omwami n'omwana abazze okutunda obunyaanya abazze okutunda enkoko bafune okuweerera abaana baabwe abatasobodde kukola mulimu ogwo kubanga ye Chameleon alina gy'addukira tesijja faanana balala nja kwogera kyempulira naye omukyala ono agenda kuddukira wa oli yabadde asubudde enkoko ze nnya oli yabadde asubudde enkoko ze nnya agenda kuddukira wa okitegedde
agenda kuddukirawa oyo omukyalo ono gwe nalabye ng'akaaba n'amaziga promota agenda kikavalinga atya kuba nalabye kamiyoni bwe yabadde agenda atunda tiketi unamulabye ng'ali mu bamongo ali eri simanyi mu basipiika nga ebyo gye nabyo atambulira okitegedde nawuliddeko nti ali mu basudiiri eyo so manyi abamu kijja bayisa bubi olw'ensonga nti bantu njo ba kamiliyoni naye nga nze njogera mazima kamiliyoni nze nkugamba nti teyafiiriddwa nga bakyala bana batalina gye baddukira kamiliyoni banza oba bamuvuze n'ekiro ne bamuyingiza entebe ne bamugamba nti kamiliyoni naye omukyalo ono abadde aweerera abaana batunda ennyaanya zeeyo abaana agenza okutunda enkoko abagenza okutunda soda abo be bannumye mu sho ya kamiliyoni naye nga nze mbuuzika ŋŋamba nti essaala z'abantu ze tukeera ne tusaba owa booda naye yabadde asaba nga ndi kamiliyoni asaba katonda n'anoonya gw'alina okwanukula nambemu nakalaba Duncan nakalaba abantu abawerako ku nsi kuno mu bizibu eby'enjawulo naye nasangako omusajja yali mugagga nnyo ng'ali ku ndiri nali nkyali muto ndagenda ntaata wange okumulaba taata yali agenza okumulaba kubanze kiraka nali simanyi nnyo bya bulwadde naye yamugamba nti embeera gye ndimu esanyusa musezi yali mulwadde n'amugamba kiggundu n'amugamba embeera gye ndimu esanyusa musezi kitegeeza omuntu ali mu mbeera esanyusa omusezi aba atuuse kufa ng'omusezi yekka yesunga omulya yayinza okusanyukawo wakola ki waali kamiliyoni yagudde ku kikolobero ffenna ne tukyewuunya era kyova olaba abamu ne bagamba owa booda abalala ne bagamba alyose abalala ne bagamba alabye abantu babadde ne attitude zifaanagana bwe tudda mu saidi ya music buli muntu yali ategeseko ku kivulu oba okugula ku muyimbi oba n'omuyimbi yennyini okwesitula ng'otegese show bwekola ng'eya kamiliyoni wakoze teri atatulika n'akaaba newabeera mugumu wano mu bantu wadda mu kisenge atulika n'akaaba kubanga omuyimbi olumu oba yeesitula ow'omutegesi aba ayagala kufuna ssente ze yeewola dda amabanja gamutudde mu bulago n'ebintu ebiringa ebyo kubanga luwo n'aba akaabya emiranga aba ategese kufumba mmere kutunda busooda nabo ng'obusobozi abadde bukola ki bukomaawo kibi nnyo ekyatuse kamiliyoni naye munnange ffe tukkiriza mu nkola ya Katonda nti kyakola kyonna kituufu era Katonda olunaku lumu yalaga nnabbi engeri obwenkanya bwe bubeera n'amukwata n'amutwala kabira akaali ku mugga bwe yamuteeka kabira akaali ku mugga n'aleeta muzibe omuzibe omusajja yajja nga muzibe akoonakona kaggo n'ajja akunywa ku mazzi niwabeerawo omugagga yajjira ku mbalaasi ng'alinako ensawo y'essente n'agitikkula n'anywa ku mazzi n'aleeta omwana yajja okusena amazzi n'alaba ensawo ya ssente n'agyetikka n'agenda ono omugagga bwe yakomawo okunona ensawo ya ssente esanga omuzibe amugamba ssente zange ziriwa nti ate ziriwa zonsaba omugagga n'anyiga n'atematema muzibe bw'atematema muzibe nabbi n'amubuuza obwenkanya bwo bwe buliwo obwo mbuulire obwenkanya bwo toyina bwenkanya n'amugamba obwenkanya wange buubuno oli namuziba amaaso yamala kutta taata w'oyo omwana gw'olabye mpadde ssente naye ng'omusajja taata gwe yatta yali ampeereza nnyo omwana oyo kuba kitayo we yafa teyanvaamu nakati ate oli gwe njigyeko ssente ye yagaana okutoolamu ekimu eky'ekkumi kati nze nkyetooleddemu kyonna bwe bwenkanya bakatonda bukola ki ebintu bino abaganda bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye zifa kuba tewali kizirya naye wakuba ezifira tetuziraba omuntu ebiseera ebisinga obungi mulamu buno nga tutambula n'ebikolwa byaffe naye tugezeeko bitereeza ebiseera ebisinga obungi oyinza okufuna disaster kubanga ngenda kubuulira ekyagudde kamiliyoni mawawanga alidde mu ndongo ne David ne Duncan mumuziruddemu wano agambye takirabangako so nga ate enkuba etonnye mu Uganda esinga n'eyo naye enkuba yazze netikula stage gali kwoleka n'egikuba ku ttaka neekererawo okiwulira kye mbagamba kakati kitegeeza mbeeramu obuki ngambye ku saidi ya music tumusaasira ku mutegesi naki
naye olumu naye nga naye omuntu yeetereze okusinziira ku mbeera gyakola ki gyayitamu. Era nze Chameleone naligambye mu bulamu bwange akyuse, simanyi oba akyasobola, naye akyuse abeerera ddala omuntu. Kuba Chameleone mu music mu Uganda bw'omenya asooka tasukka wakubiri. Angambye obumenya asooka aba wamuwangudde wokubiri tasukkawo, kitegeeza asooka oba wakubiri. Okitegeera kye ngambye. Mulungi nnyo musically, naye ayina okwetereza ng'omuntu. Olumu waleme kubawo mbeera ebaawo abantu batuuka n'okujaganya. Naye kye simanyi, Chameleone yakola ki Gravity? Kubanga kadate post ya Gravity yo nagivumiridde, abali mu mulimu ogumu bo teyalikoze ekyo Gravity. Naye nze kye ngamba nti omayinza omuntu ne bwanyiizo bana bwakola ki, waliwo oluusi wendaba nga si asaana okubanga afuna ekizibu bwekityo olwansonga nti ye tafiirwa. Omujja gamba Chameleone akoze ebibi bingi, simanyi Chameleone, naye mu kintu kino tafiirwa kuba yasolooza dda. Mu kubanga yasolooza omadamu ono yani bigi yafiirwa era yakosebwa. Saa zino bw'ogamba nti Chameleone asasulira bibi bye yakola, talina kyasasulira n'eki. Oli yali mu kusasulira ebibi bya Chameleone n'omukyala abaleeta emmere biki. So byonna nze nsaba Katonda atuyambe ennaku z'omwezi 24 shwebeewo ate tugende tuwage Dr. Bizuse Chameleone buli anyumirwa music wa Uganda bwanga naye nga David Kombwagambye nzo mukubagenda okugula ticket ate ya VIP sobole okuba zitambula bulungi. Ensonga gye tuddako endala mukulu Jostede abazzeemu okubanga bagugulana ne mukyala we era bamaze okugugulana nalayo post etansanyusiza nga Jostede agamba mukyala we nti kino sigenda kukyogera tofaayo kino ogende Malaysia ne Dubai sijja kwogera kyobononyeeyo anenda banga akubwa mama w'abaana be nekisimanya nti nnaku zino tetukyatya kuswala tuswaza buswaza kuba omuntu yena ne bwakola ki ng'ayina abaana bo waliwo ebintu ebimu byolina okwerekerayo ng'omuntu simanyi ekintu ekyo. Muganda wange Faruku ensonga za Prima zirabye ne Joseph. Obulamu waliwo embeera gye tuyita eyannamaddala reality. Joseph ne Prima babadde mu bulamu ensi yonna bwerabyeko kubanga ebintu byabwe bibadde mu mawulire open ng'ensi yonna ebira kubanga bano bombi bantu ba social media era obulamu bwabwe babutambulizza nnyo mu mawulire. Naye njagala tukkirize Dankani nti lwakuba abantu abamu tebabeera na mukisa kamera kubatambulirako. Naye Dankani obulamu bwonna George ayina we yakozeemu ensobi nzikiriza nti ebintu ebimu bw'oba ne mukyala wo naddala ng'omuyinamu abaana kubanga abakola social media zino ebintu tebiggwayo nti ne bagiwa myaka 20 era bijja kulaga nti some point nti munnange oyina wakolera ensobi n'oyogera ebigambo ebitali bya bugunjufu. Naye Dankani bano bannyinaffe boolaba waliwo embeera gy'otuukamu omuntu n'akunyigiriza n'akuswaza n'ogumira n'otuuka ekiseera n'ogamba naye wanne lwaki mpulira nfa ekizimba n'ogamba obudde butuuka kanje by'ekizimba n'empulira nziira. Njagala tukkirize tugaane Jostede bwe yayawukana ne Prima bwe yagenda ewa Henry Jostede yasirika era yakuuma obuntu bulamu bw'ekika ekyawaggulu. Abakulu abo Prima n'omukulu oli akola ku Galaxy Henry beeyisa omukulu gundi Jostede bamulumya ne bamulumya naye anti bino waliwo kye bayita okwekaza. Jostede olw'okuba nti ayina erinnya erisinga ku bano bonna yatuuka ne yeekaza naye nga musajja wattu bamutadde mu ngeri etamanyiddwako na mu mbeera yonna gye yava. So ebintu byatambula naye ndowooza nga kye bagamba what goes around comes around. Jostede yasirika n'anoonyawo ng'alinda olunaku lwali esasuza era kino kyenkugamba bw'osinza statement ze yakoze yabadde alinda olunaku lwali esasuza Prima. Okwesasuza si kya buntu bulamu oba si kya bugunjufu naye abantu abamu bakikola era ne bawulira emitima gyabwe nga gikkakkanye kubanga omuntu asobola okufa olw'ekiziiro ky'abaalimu.
Jostede yatuuse mugundi egamba nti Prima ekibaddewo kimala, onswazizza ekimala, onkoze ebimala, obudde buno kankweyambula enseetegere kubanga tulabyeko emabega nga Prima bwe yava ewa Henry nga ye akomawo ayagala kudda wani wa George. Ne George already Prima bwe yagenda George nafuna omukyalo mulala era ensi ebadde emulaba. Ku lunaku lwa Valentine omukulu bwe yayabiza n'agamba mukulu byonna tubiyiseemu omukyala muyina naye ndaba olabika mu mawulire osigadde olaga abantu kyali fembi era n'obulamu bwangu bwa mukyala wange obamazeeko eddembe oyagala ensete erowooze nti gwe mukyala wange era tukyali fembi. So ndowooza George ng'oggyeko ebimu bye yawandiisa ebigambo ebinafuya ebitalaga buvunaanyizibwa naddala ye ndowooza ku baana mu future yeeyambuddeko Prima. Nze gwe ndowooza ye yabadde alowooza nti gufuuse mugugu eri obulamu bwe n'okumuta atambule obulamu bwe nga tewali kimukutte. Ebigambo byonna akubagana. Saagala nnyo kubiddamu naye katulinda abalabi bakujajinga ate n'ogamba maama w'abaana be ate simanyi future ate yamweyambudde. Mwami Jostede ne mukyala wo Prima nga tonnakola kintu kyonna kyowandika ku ssimu yo kuba essimu yo. Lowooza abaana b'olina mu mukyalo ono, lowooza omwana gw'olina mu mukyalo ono nti singa anaatuuka mu myaka gy'okuba nga asobola okusoma message eno nalaba kyowandika ku maama we agenda kutunuulira atya. Madamu Prima nga tonnaba kulowooza nogerako obukana n'ebbaawo ekintu ky'owandika ku ssimu yo bw'omu akafaananyi singa omwana we anaaba atuuse emyaka okuba nga asobola okusoma message eyo nalaba message wewandika ku taata we ogenda kuba omuwadde kirowoozo ki? Nze nno nnyina ekirowoozo Dankani George ono abadde yagwa musical abadde yagwa ngala kyayinawo ndongo naye okudda kwa Prima kwamusenvulakokko. George nye ate obadde oyogera nakulese George ali kakati ekizibu ekiriwo nakyogera ku bayize nembaga waliwo ebitwetwera nga bya bulimi ayi nemuleeta abasazi b'embaawo kati nga twogere ku bya music ate ono ateekeddwa kuwuliriza. Dankani essaawa ya leero music waliwo katolanga kibaddeko ekya Gravity ne Chameleone waliwo abaana abazanya bakuyisawo nnyimba zaabwe nkitegeera kati Prima okuvala yadda munange George obuyimba bibadde butambula maye waliwo abantu mu music nga music wabwe endongo yaabwe yo eteekeddwa okubeerako amawulire ate ekitadde ku George kanoza yakitandisi yagenza okulaba nti singa ataayo oluyimba amawulire ne gatambula ndowooza nga booking zeeyongera era mu bbanga eritali ggere ojja kulaba nga George atadde oluyimba yalutadde. Kaakati mu mbeera yaabwe omanyi abasajja beddawo balinga abasajja bagezi nnyo abasajja abo omukazi we yagendanga n'anoba emyaka ng'egi n'azaala n'omwana ebbali naye omusajja tulangamu n'agamba okuza ku bizibu by'empiseemu we ŋŋenda mu mukwano omupya guyinza okunkalubiza n'agamba mukyala wange komawo. Ate ebiseera ebisinga abakazi bano bagenda lwa busungu ku bintu tubakozeeko naye nga ekintu kyonna kyakola akikola mu busungu kati ng'ofuna kyasodamu n'oyogera naye n'akomawo musobola okuddamu ne mukwatagana kubanga George ekintu kyeyakola ekyo si kyangu nno omukazi okugenda n'akomawo mu bavubuka tekisangika era nze namutya musajja nnyo era nali njagala nnyo okulaba George ng'asisinkanye mukulu Henry engeri gy'ayinza okumubuuzaamu. Kati George oyo mubazira nze muteeka mu kifo kya mukulu gwe bayita Amuza ndi George naye muzira mu bazira abeera andi kati abo kati waliwo awo Amuza waliwo Kenzo waliwo Katumba kati mulimu abantu boolaba nga beetaaga okwebuuzibwako nti obufumbo mwe buli butya. Kati nze njala nnyo okuddaawo mbuuzeemu ku mukulu w'omukyala Honorable Nambooze oba pulesa tezimukuba omusaana olenga mukazi wongera omukalinga kabangali omusajja naye mugumu nnyo kubanga simulaba gadde mawulire ng'ayogera. Kati ebintu by'obufumbo bino George oba asalawo n'oddira mukyala wo Prima nga tewali akukase ate nga n'okumuwangwa ali omukwana tewali yakuyita. Nze mbadde mbasaba ensonga ezimu muzimalire nga mu bisengo basi kyekyo mufuneyo abantu abakulu babuulire kubanga gano amawulire tegazimba. Prima ayagala kamera
naawe oyagala kamera kati omwana wa George waba alina emyaka 5 ajja kuba wezza emyaka 10 ajja kuba akwata smartphone ng'asologera anoonya buli kimu mami yawandika bwati ku dadi agambe dadi yaddamu bwati mami kati omwana abeerawo ng'ali confused kate chance okwata obubi omwana agenda ne maama wamala ne maama emyaka egi gwe taata aba kuwonoona bwonoonyi kubanga buli mayagala nti omukyala abaddewo yali akola ku reception yali mukyala wa George ogutali musango kubanga twali bifo bituufu tugenda kujjanga abakazi omukazi w'omufuna kaonda yasaba nti agenda okubeera omutuufu nenze nandisabye George Steady ne Madam Pulira musoke muve mu mawulire kubanga muyina ekibagatta wakati wammwe ababiri ekitagenda kuvaawo. Songa za Joe Steady ne Prima tuzogeddeko ebbanga ddene naye David Komayina ekintu kyaleese tukirize Uganda eno waliwo abantu nga bo balina kutambulira ku mawulire era ng'abeerawo n'agamba njiyiza kati era bannayuganda ffe tulina okuba beegendereza ennyo okumanya nti ono kyakola alina kigendererwa ki. Waliwo omuntu abeerawo n'agamba nti nze kati bankoze ntya tinna kuvuma Katikkiro ye n'avaayo nga agenda kuvuma Katikkiro kati nkoze ntya abantu okunfolowinga bwe mpaana Bobi Wine oba akoze ekyo oba akoze eki nze kankole ki kampaane ng'ali awo. Naye Pirimana ne bbaawe balina ekintu kimu nze kyendaba kibaagala ennyo baagala nnyo amawulire ate mu kwagala amawulire ne bagayingizaamu ate ebintu ebibatyoboola kubanga singa bagakola nga tebayingizaamu bintu byatyoboola okwerangira okukola ki kyandibadde kiki kirungi ne bagaagala n'endeeta gye bagaleetamu yennyini ate ne balema okusengejja ne bawunzika nga beeyogeredde ebisongovu beerangidde kati bamala okwerangira ebizibu ebivaamu byebyo ebyokulaba nga abantu batandika obbateesaako nga beeswazizza eri eggwanga nga beerabidde nti ate bujja kukeera enkya nga profayiro yaabwe ejjudde kazambi mwereere. Ate ne mu nsi muno dankandi wakuba nti okyali muvubuka muto naye oyinza oba nga okyalaba ebintu waliyo abantu nga bo okwekyawa nga kizibu ng'oli agenda n'ayenda n'agenda n'afumbirwa n'adda munaana ogw'ekiro naye ne beekuba n'empi ne balwana naye nga bo balinga abagamba nti kabaani naki nandongo nga buli omu teryata munne ng'amulumba ne gy'agenza atera akole ki amuddire. So abantu abo ababiri ekigendererwa kyabwe bwe tunaagenda tukinoonya ennyo kiyinza n'otubula tuyinza n'owunzika nga tukoze eki nga tetukifunye kubanga babeera nnyo mawulire ng'ate ensonga ezibatwala mu mawulire oli afumbiddwa amaze avuddeyo ono amafunye omukazi omulala ate amaze addidde oli egamba biri awo ate dakiika emu nti twawukanye. Ensonga zaabwe zeetaaga nnyo okusooka tulina olumu ziva nako zoogerako kubanga basusse okukola obubadi oba banoonya nnyimba oba banoonya ki naye kyenjagala obalabula beegendereza ebintu bye bakola bayinza oba banoonya pushinga music naye ate ebigambo bye muwerekereza nga mugenda mu mawulire si birungi eri future yammwe gye bujja nze nga mwandibadde mu bikendeeza sijja nnyo kimalako budde naye nze endowooza yange nambemu Yostadi ne Pulima bewerekereza ebigambo nga biyitirivu nga bikaba biringa omususa. Omusajja yenna ayinamu ensa bamulabira mu kunyiiga. Mu kunyiiga wano abantu basinga okukolera ensobi kaaba omukyala era okusalawo okugamba nti tosalangawo mu busungu ennyo oba mu ssanyu eringi byosazeewo biyinza okuba bitali bituufu kubanga Dankani ekitiibwa kya mukyalawo gwalina okikuuma mu ngeri yonna. Omukyala omala omuzaalamu omwana aba afuukidde ddala mukyalawo ne bw'agenda n'afumbira owa matini ne bw'agenda ew'amawa si lwasigala akyali mukyalawo. Naye Dankani ekizibu kye tuyina mu bannayuganda oba kati n'abantu b'ensi bayonoonekamuko agenda naddira ensonga ze tutalisanye kuwulira n'aziteeka ku mutimbagano. Ku mukazi tekyewuunyisa olumu bagamba akwatibbwa busungu naye ku musajja kyewuunyisa munnaye bw'akikola bagamba ye ono ali atya kubanga ekitiibwa kyonna ekyo Josteri kati nabwakola takyasobola kweyambula Pulima mukyala we mama wa mwana we kyova olaba ebimu
newankubadde Pulima olumu ayinza okuyisaamu Jostede obubi naye ayina bireeta mu ngeri ya kisajja kikulu oba mu magezi era aleme kulowoozesa abantu nti bwe tulaba Pulima nga alinnya ennyonyi kyaba agenza okukola kizibu nnyo kuba yayiya kiso kye kyokola e Malaysia nawa ne Dubai ekyo sijja kikola ki kitegeeza buli lwe tunaamulaba nga agenda nga tugamba agenze ku kiri kye yagamba okiwulira kakati nze ndowooza yeekumeekume era omukwano gwabwe bagujje ne mawulire olumu bakikole ku lw'omwana waabwe kuba ffenna tukikkiriza David alina ekintu kyayogedde agambe Jostede music abadde yagwa paka Pulima wakomye omwana wattu era wekibadde Pulima amaze kudda music n'asituka era ndowooza Pulima jidde na kuluyimba si lwe bali ku Cubana lweru lwajiddeko okiwulira ne bagamba nti baddiŋŋanya biki bwe bito ebibeera naye omukyala ow'obutaala nga Pulima Jostede kati alozezzaako gwe yajja ku kaawunta gwe yateeka ewaka ono ayinza okuba takyamusobola ntambuza ye ya bintu kubanga bano Pulima alimu obujozi kyolina okumanya bajozi Pulima omusinikirako amannyo bajozi kati omanye abakyala abo Pulima balaba bwamala okukwata ku ssente mawa oba tokyalina kyoyinza mugamba weewaawo waliwo abaziina abeetwala naye waliwo kati kuba obulamu bwa Pulima bwe bwa kijozi ava ku Henry wadde wakistede wava wastede wadde ajja kufuna n'omulala ogenda obula ali medimo kugamba mujozi ebintu byakola bya kijozi Jostede kyonna kyokola ne Pulima manya maama mwana wo tomulangira bisuse sina kindi tomulangirira ddala kigumire ala ali kusasula nze ngamba nti ebyomunju bisigala bya munju ogenda kera ku makya nga oyina okunoonya Pulima olabe ku baana bo oba Pulima ayina okunoonya ng'omwana amwetaaga naye bwe bulijja ku makya omwana n'asoma posi gye watadde Malaysia ne Dubai siba nti omwana oyo ali kusonyiwa ne bw'oba onyiiza ennyo sigazaamu ako obusajja ojja kusigala ng'olaba buli kimu kikutambulira bulungi bangi abatalina abatakkaanya kyenva nti tewasangako nga Kenzo ne Reema bewandiikira ebisongovu ku Facebook naye nga balina ebibanyiga kitegeera ate nga bya myaka egisukka ejammwe so tubeere mu ngeri ekisajja kikulu tusobole okuba nga buli kimu tutambuza bulungi Bampita Duncan ebadde emboozi mu kati olunaku olwaleero mbaagaliza wiiki ennungi mbaagaliza n'akaseera akalungi 24 tugenda tuwagire Dr. Jose Chameleone mu ggwanga mujje bambi tuwagire n'omukyala yabadde ategese kuba nze sikitwala Dr. Chameleone kitwala wa mukyala yategese kantumira abali ku kamera kuliko omukulu wa mita Jingiwu ne omukulu gwe bayita Muzeeyi ku media Kasumali ngenda kuzomweza 25 tugenda kubali ku Rich Foods Makindye tugenda tumuwagire Farouk nkutumiddeko mu America mpozi kantumireko n'omukulu Martin ali ku kamera waneeno ayina empale gye bayita yakataasa n'akasweta ke bayita munno omulabye otya n'essawa ey'amaanyi eri mu miliyoni nga 3 akuuma atakuumira mpeera mbeere bulungi mwera